program Kinanjokya Nkimize. Olunaku lwa mukaaga nze ajuuma tuli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Kinanjokya Nkimize. Kimanyi kye kitegeeza okubeera serving officer ngono ya president. Ngutambula. Chief in command amanje kitegeeza. Omanyi chief in command ndagala Kinanjokya Nkimize. Gendera nnyo ku byabano bagezaako nnyo okuwanika amaloboozi mu kigendera ky'okusiikiriza amazima kubanga bamanyi nti mbalinnya mu nsalika. Tujja kugenda mu maaso n'okubalinnya mu nsalika kubanga enguudo zibalimye okukola. Tuli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. abantu abalina amaaso nga tebalaba bangi era temukkiriza mugende mbalina amaaso nga balaba mutwe ku bigambo bya Ssekabira. Kinanjokya Nkimize. Ekisonga wano ku radio Buddu buli wa mukaaga okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 7 ez'omutuntu nga bakugu batanya ku nsonga ez'enjawulo omuli ebyobufuzi eby'enkulaakulana n'ensonga ez'enjawulo ezitwala eggwanga lyaffe mu maaso byonna wano mu programu Kinanjokya Nkimize. Tuguse program Kinanjokya Nkimize. Kinanjokya Nkimize tulakalira wuliriza oluvannyuma otuwe endowoozayo tukubaganya ebirowoozo mu by'obufuzi obukulembeze saako ensonga endala ezizimba eggwanga kano ke kadde owulira obunkenke mu kuwanyisiganya ebirowoozo. Eno ye program Kinanjokya Nkimize okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 7 ez'omutuntu wano ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi gwa 10 omwaka 2023 olunaku lwa mukaaga. Eno ye radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo mu kibuga Masaka mwe tusinziira ne tukutuukako yonna gwe gy'osinziira okutuwuliriza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo abali ku 98.8 ebeera Buddu wano yonna n'emiriraano ne ku 95.5 mu kibuga ekikulu eky'eggwanga n'ebitundu ebyetooloddeawo wonna otwaliramu Wakiso, Entebbe, Mpigi, Luweero, Nakasongola, Mukono, Kayunga mpaka stretchingira ddala mpaka eri Jjinja awonna muli ku 95.5 ne ku www.radiobuddufm.com ku internet wonna wobeera mu nsi yonna kasitoba ng'oli ku planet Earth oba osobola bulungi okufuna radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Nze ajuuma tuli mu Kinanjokya Nkimize okuva kati ku ssaawa 5 zino paka ssaawa 7 ogw'emisana. Twagala okusaasirako gwe wenna afunye emitawaana n'ebizibu mu wiiki eno gye tukuba amabega tingoolabye nabyo ate gwe afuniddemu ebirungi tukuyozaayoza tiwebale kubanga obituuseeko bw'oba ng'obifunye mu makubo malungi. Emboozi yaffe olunaku olwaleero tugenda kugyetooloereza ku nnyaffe Uganda ono agenda kuweza emyaka 61 ng'afunye obwetwaze okuva ku bafuzi b'amatwale mu 62. Ku lunaku olw'Emmande lwe lugenda okubeera olunaku lwa mefuga. Uganda egenda kubeeweza emyaka 61 ng'esajja kudde nga yeefuga. Naye twagala tulabe Uganda eno ekyusa etya mu bintu bibiri majorly mu byenfuna of course ne mu byobufuzi political and economic transformation. Olugendo lubadde lutya lufaanana lutya n'ensonga endala ezekuusa generally tugenda kwogera ku Uganda nga bweyimiridde okuva mu 62 okutuuka wano wetutuuse ng'ewezezza emyaka 61. Omuntu ayazaalibwa nga Uganda efuna independence kati musajja muzeeyi ayina emyaka 61. Ekitegeeza Uganda tekyabalirwa mu bavubuka ne Uganda yennyini si nvubuka ekaddiye kale n'olwekyo twagala kulaba ngeri gye bitambuddemu. Mu studio Mulangira Kalema yeka ye yakalabikako abalala simanyi oba akakuba kano akayiseemu manye Masaka wane enkuba ekedde kuyisaamu ggaali. Enkuba eyisizaamu eggaali ndowooza naye kirabika etonye wangi kusinza ku ndabika eggulu ngeri gye lirabikamu naye abantu badde batandise okweraliikirira bayira we Mulangira sooka obuze kubatuwuliriza simanyi n'ekyaluso weba byadde bitandise okukala. Why? Akakuba ndowooza kajjidde mu budde butuufu. Ku mulundi guno Katonda ayina bw'abalansingamu tufuna nkuba kyokka twenkeera oba olunaku oluddirira ne tufuna omusana nga mungi nnyo. Nze omanyi ndi mulimi wa mmwanyi ekasake ewaffe naye sinaba kuteeka ku bigimusa tetunaba kufuna nkuba. So Mukama atusaasire enkuba gye yeetaaga etonyeyo ate etonye nga nnungi waliwo weetonyeeko wenjirabye tennaba nnungi
so tusaba Katonda tusasire fe wena abetuso okutonya etonyenga nungi wano mu kibuga areno nawulidde bana ba meteorological center nga batebereza mbwe tugenda kudda mu erininyo yali 1997 enkube etwala abantu furula biswa je batebereza mbwe yejja so kale tweralikirira wakati wogwe 10 n'ogwe 12 so tweralikirira wagwe nkuba wagwana soli jetuse mufunye emigongo jetana bakutuuka naffe tusabe tusobole okugifuna so nange njagala mukama wange okwebazanga gwo mukubiza programu eno olwenteekateeka eno gyotuwabulirwa mukaaga ne tubeerawo wano olw'omukaaga olwedde twasobola kubeerawo olwenteekateeka giwalina ey'enjawulo nebaza ne management ya radio buddu ate n'okusingira ddala abawuliza abafu aba radio buddu ajumalu radio buddu abawuliza tuteekeddwa okwongera okubebaza coverage eyongeredde ddala okubeera waggulu kubanga bw'otunuulira kuba tukubi bafe ab'amasimu kyokka naffe gye tutambulira ng'abantu tubeereyo kati sebo bwatufuula basereebu ebatuyita nze bampita weeks biri mabega bampita nengenda okusomesa gathering y'abavubuka abavubuka ng'ebikumi 5 nga babakunganyiza mu kifo kimu ne bampita ndi sebo jangu byetuwulira osomesa ku radio toba na budde bumala omayati ekizibu kyembayinako mu ababiri gwe ne bahati kiri kimu bwe mugenda kituufu mukolumyawo alipooti nga bwogirese naye bankalu tukujirako byemujjayo mubyerekera kusomesa gwanga sebo era mukama bwali basasidde ne kuvaako ebibala era tuli byafenda ne kakati saawa eno tukyali mu lutalo lwa kusomesa gwanga so nebaza enteekateeka yaffe ya radio buddu olwa omukutu guno obudde buno bwe yawaayo nebaliza ddala okusingira ddala director Haji Dr. waffe omulungi Dr. Ronald Segawa olwenteekateeka eno sebo tusiima tetukitwala for granted tusiima we are very appreciative olw'obudde buno bwe wateekayo manyi okikola mu mwoyo mulungi kubanga gwe omu ku bannayuganda abasinga okwagala eggwanga lino era sebo tukwebaza sebo njozaayoza abafunye ebirungi mu wiiki ewedde ate nakwalirwako abo bafunye ebizibu bwe mbadde nzija wano nvudde Kampala naye ng'ate nziruka bwe nva wano ngenda ewaffe Kasaka eyo twafiiriddwa omwana omulenzi twakula naye mulenzi bamuyita Vincent kumuliraana awo kumpi waffe abafamire mwenna abakamulagadde awo mbasaasira baganda bange muto wange Kaboogere maama mukyala Kakuku mwenna abantu abaawo bamuganda wange Fredi Mutagubya mwenna mbasaasira olw'okufiirwa omuntu waffe kitalo nnyo kitalo ddala n'abantu bangi ajuma bafiiriddwa abantu baabwe mu weekend kyokka ate wakati nga waliwo abafiiriddwa era waliwo abafunye ebirungi mbajagulizaako namwe abafunye ebirungi ajuma tetwasobola kubeera wano naye wiiki ewedde Uganda yafuna ekirungi Uganda yeetaba ne amawanga ga East Africa 3 Kenya ne Tanzania ne gasaba gategeke ekikopo ky'amawanga aga Africa era wiiki ewedde kyakakasibwa akakiiko aka CAF ne kawa nti Uganda ne Kenya ne Tanzania bagenda kuteekateeka World Cup bagenda kuteekateeka Africa Cup of Nations mu 2027 naye ate nze nefuna okusoomozebwa abasajja bamala okutuwa omukisa ogwo ate ngenda okuba baganda bange abooludde oluvuganya ne bava ne bagamba nti kitasoboka kyekyo era waliwo n'abamu abagenze mu kooti ne bapetitioninga CAF nti ekola ati ekintu bwekitekkiriza etya Uganda erina president nakyemalira ategeke Africa Cup of Nations mu 2027 kakati nakutegezaako nti nze njagala enkyukakyuka ey'emirembe nayongedde okuggwamu amaanyi omanyi abaganda baga nti omukazi anaano batasiga bijanjaalo ate ababisigira mujjawe akati nga waliwo olwo abantu abaga nti ffe tukakasa gavumenti ffe tuddako omuntu n'aleeta ekikopo nti kyakubeerawo 2027 nga tulina akalulu ka 2026 nga nze mbadde ndowooza nti 2026 omukulembeze omupya yajja okubeerako ate bano bagenda ne bagamba nti 2027 tekisoboka temumuwa naweddemu amaanyi tebategeeza nti era ono gwe baba bakakasa nti 2027 yajja okubeera ayumalu
neyanza sebo chairman bati tukwaniriza buze ko batuuliriza neyanziza abawuliza ba radio buddu mwenna gye muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakiririza mu kitabo ekitukuvu Bayibuli emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Njagala okwebaza enteekateeka ya radio buddu nga ntandikira ku director waffe Dr. Ronald Segawa gyagenda olw'amaanyi n'obuvumu n'okwagala byatadde mu radio eno ku lw'abannabuddu ne bannayuganda ate era ne management yonna okutwalira awamu enteekateeka nnungi. Naawe moderator katukyaza okutuwanga obudde n'otuyita oba oliawo walibaddeyo n'aboogeza abalala naye n'osoosoowazaamu ffe. Naawe tukwebaza era njaga kwebaza ne muganda wange bwe tuli mu studio n'abalala betubeera nabo olw'okuwaayo obudde ne tujja tubeeko ettoffaali lye tugatta eri eggwanga lyaffe. Abaganda baffe abalala tebannatuuka naye oba banaatuuka katubasabire embeera y'obudde yeetali nnungi naye waliwo atirukkira bulijjo n'atusooka naye oba ku bino ebyabaddewo biyinza okuba bemutaatagazaamu n'agaana okujja katumusabire atuuke muganda waffe Sekabira naye nja kusaasira abafunye ebizibu ebitali bimu nsaba Mukama Katonda abibavuunusa ate namwe mumwekwate kuba yasonyiwa era yataasa era abafunye ebirungi namwe njagala kwongera kubasabira Mukama ayongere obibanywerezaako oba oliawo n'okubawa ebisingakaawo. Muganda wange agenze n'agamba nti ab'opposition abawaabira kaafu obutajja ate nga baade basuubira nti 227 bajja kubanga be bali mu ntebe nenze bulijjo nkyogera lunye nti opposition eriwo teriiwo okujjako gavumenti wabula eriwo kuvuganyayo yokka na yokka ani abeera leader of opposition kuba nabo bennyini tebeera bamu busobozi bukulembera ggwanga lino. Nabo bennyini bakkiriza nti akulembera eggwanga lino ali omu yakyasaana oddikulembera era kyobola nga bawaaba era n'ezimu ku nsonga ndowooza bo bakkiriza nti ebisaanyizo byabwe biri wansi ku bibye era ne baba basaba akalulu eno mu balonzi kuba nagamba abalonzi bo bali serious bo bali agadde enkyukakyuka abatono abo babawagira naye bibawagira bo bakikozesa nga password mutulonde tugende tujjeko nakyemalira naye nga bo mu mitima baga mutulonde tugende tukole naye sikumujjako wakati bwogamba nti engwe namujjako ne bakulonda etaano ne giggwa etaano emirala ogaba naye kuluno mutwala ne giggwa ate etaano emirala osaba gyakinga yakulemerako waligaye banayinza nemye musindiko omuki musindiko omulala n'ekitegeeza onyumirwa okukola naye oba muzungu akita forfeit baganye nti bannaye atulemye tumuveeko oba wakiri bagaye atulemye tumukole ki tumwesonyiwe naye buli lwojja bannaye tumutwala akulemerawo ate bw'otuuka eri tulaba okola naye akuwa n'obukuumi akusasula bulungi naye gweoyagala yakeddemu mu nnimiro ku makya n'ensigo aveeyo n'amakungula andi kakati bwe bajja okuga tuli strategy andi kati awolabira awanyisa emyaka 5 mpola nga bw'omulyako ekitundu n'emyaka emirala 5 andi kati strategy obaoliawo ku 15 strategy ngaza onomumegera ngaza kuba empola takidde ngaza kusindika sikyuka ngaza kusindika sikyuka nga gwe gwensindika okyuka wali osula mu muzigo ozimbye bangalo wali otambuza bigere ovuga moloka eringa muzigo gwa nyumba ate nga fene ekigendererwa bwe tumusuula tufena tufune kati ate gwofuna nze sikola ki sifuna kitegeeza nti gwokola naye oba onzanyira ku ki oba onzanyira ku bwongo oli ku radio budde eyo omuntu wa bulijjo eddakiika 2 munyazi ezakayita kutaniza okuma nga tetunnagenda ku mulamwa gwaffe mukulu mulangira njagala okuwulira comments zo ku nsonga za FDC onabadde ayagala bita infact ndowooza gwe obadde oyagala obita sinze bati yadayagala obitandika oba oliawo binasimasikayakati abakulu olunaku lweggulo abatuwuliriza njagala bategeeza nti ekibiina kya FDC kyabadde n'okulonda obukulembeze
babadde n'olukiiko oluyitibwa delegates conference. Olukiiko olwo lubeera lw'abamemba abakiikirira bannaabwe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olw'ekibiina kya FDC. Olunaku lw'eggulo baatudde e Lugogo. Olunaku lw'okweseggulo baatuukira Najjanankumbi ku accreditation kwekebera baani abo abasaanidde okubeera ba delegates. Bwe baamaliriza olunaku lw'eggulo ne babeera e Lugogo. Naye bwe babadde tebannabeera Lugogo, FDC etulaze ebintu bingi ebyenjawulo. Babadde tebannabeera Lugogo, bannakibiina kya FDC ab'ekiwayi ekimu baawakanya enteekateeka eyo ne baddukira mu kkooti ku ssaawa 6 ez'ekiro. Omulamuzi Sekaana n'ayisa ekiwandiiko ekikkiriza delegates conference okubeerayo. Nkyebuuza, omulamuzi yatudde mu kkooti eyo erina olukusa okuteesa n'ekiro. Tenyuka 11 institutions za gavumenti y'omusango bwe gunyinyitira esobola okuteesa n'ekiro. Kati simanyi oba omulamuzi yabadde atudde ludawo essaawa ezo, naye ng'ekiwandiiko kitulaga nti kyafunise ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Kyokka wabaddeyo ekiwandiiko kankiyita ekiwandiiko kooti ruling endala eyabadde yafulumye ku ssaawa nga 4. Neerabiddemu ku omulamuzi eyadde yagifulumizza, ate yo ng'egaana nti delegates conference eyo tekola ki, terina kubeerayo. Ey'oku6 mu mateeka, mu nkola y'amateeka wabaawo ruling eriwo esembayo yeetunuulirwa. So ey'oku6 eyaze ku 6 ogw'ekiro yasembyeyo, naye bwe yabadde tennaba kubeerawo kugambe baatuukidde Najjanankumbi. Bwe baafuddeyo genda egindi Erugogo. Ate ekiwayi ekimu ekyakuliddwamu Oweekitiibwa Erias Lukwago n'omumyuka we Nyanjula ne bateekateeka okugenda okuwamba Najjanankumbi bano gye babadde bavudde. Awe wavudde statement olwaliro kati ye trending number 1 gundi ku social media eyakoleddwa Secretary General wa FDC. Yagambye Oweekitiibwa Nandala Mafaabi yagambye nti bwe babeera bajje Najjanankumbi bajje nga balaamye. Abawandiisi abamu ababalaato bwe bawandiika nga bagamba nti mukirabye gyotega amaggwa oba kugoba gy'oddukira. Twabagambanga nti enkola ya defiance embi. Dr. Kiza Besigye w'ekitiibwa yateeka abasajja bano nti ebintu byonna osobola obijeemera oba bituufu oba si bituufu. Kakati bwe budde okuleza ku bukambwe bw'okujeemera ebintu ebituufu oba ebitali bituufu. Statement y'Oweekitiibwa Nandala Mafaabi ekyamazima yabadde etiisa. Tewali gisuubidde mu muntu wa ludda luvuganya gavumenti. Kubanga ezo ng'agyolekeza banne bwe bavuganya. Kyokka ate nga n'ekyo kitadde ebbali. Era nali wano ne nkugamba nti obusajja bw'ebulemeezi, omusomesa wange yangamba nti tobanga ng'obusajja bw'ebulemeezi babutwalako enswa ne bukayanira envubo. Kakati enswa zebalya, envubo tewali gyagenda kugitwala. Envubo gimanyi ajumaru. Envubo kyekinnya abatuuza kye basima enswa mwe zigenda. Kati bwe bamala okutwala enswa eky'omugaso aba akoze eki? Kati envubo bw'ogikayanira tebiba na makulu. Kakati ekibiina kya FDC ani ali mukayanira envubo ku babiri? Si ku babiri. Kati nkutunuuliza ekibiina kya FDC bombi bali mukayanira nvubo. Najjanankumbi ng'ekitebe kya FDC envubo. Enswa ziri mu State House. Kakati ekibiina ky'ebyobufuzi ekisuubiza bannayuganda okutwala obuyinza okumala emyaka 20 kati. Bw'obawulira nga bakola statement tibajja oli bw'abajja Najjanankumbi ajje ng'alaamye. Ono n'agamba nti tujja kukkiriza kututwalako kibiina kyaffe. Ekitebe kyaffe waakiri tufiira Najjanankumbi. Olabira ddala abantu abateeteeseteese kutwala buyinza abatali ba focused abatamanya kye baliko. In fact singa mulimu abasajja abagezi mu FDC olwaleero baali badde n'argument eyo tebajjogera nako. Kubanga essuubi n'ebirooto bya FDC si kwani nannyini Najjanankumbi.
esuubi n'ebirooto bya FDC byali badde tutwala tutya State House. Olikredyo buddoyo omuntu wa bulijjo Chairman Bahati endolito za FDC olowooza zongera kwerula kkubo lya NRM oba yenna ajja okubavuganya oba zongera kubawa maanyi? Kuba bali babiri nga mulangira bwagambye wateekwa okuba nga waliwo abaga nti kati ffe tuli ku nti ffe kino ekiwayo ekyaffe kati kyekiri ku ntikko naye ku nswa banaatuukayo. si FDC yokka opposition yonna bye bakola byongera kunywereza NRM mu buyinza. Bonna bye bakola byakunywereza NRM mu buyinza kuba ng'okyali kuba n'abakayanira ekitebe ate n'abakwata emizindalo ne basosola amawanga nabo balaga nti NRM yeyina okubeera mu buyinza. Kakati bwe tudda ku kya FDC muganda wange abadde akyogedde bulungi. Nawuliriza Mukulu Lukwago president we Katonga we FDC mu kwogera kwe ng'agamba nti bwe baajulidde ne bagenda mu kooti eya Mukulu Sekaana ne batuulayo ne babeerayo ndooza n'okusika omugwa kwe baasise kati okutuusa Sekaana bwe yabagambye nti kati ebisigadde mugenda bifuna ku online kuba bayawukanye mu ssaawa zaabadde nga mu 4 kati bagenza okulaba ku 6 nga wadde ekiragiro nga delegates conference eyina okukola ki eyina okubaayo naye byonna byonna ng'obirese olwaleero bannayuganda nze mbasaasira naddala abalowooza nti baagala okugjako gavumenti y'NRM be bakulembeza si be batuufu oba bo bennyininyini kati beerondemu abatuufu kubanga bo bali be bakulembeza bafa birala tebafa kujjako President Museveni kuba kati bw'otunuulira Elias Lukwago eyali musuubi najja mu DP kati ali mu FDC ekigendererwa kye kiki kubanga ideology ndowooza singa bali balina ideology entuufu ne baginywererako ye oluusi gye bali baga nti yayinza obatuusa kuki ku buwanguzi naye bw'oba okyukakyuka bw'otyo nga buli kiseera obeera mu kibiina kirala kikyokkiririzaamu kubanga nize ndi musajja wa Manchester naye oba ekoze bubi yeeyiyo sigivaamu kubanga ng'oli musajja mugezi nnyo ye ttiimu gy'empagira nyina ensonga lwaki nkikola ki kuba singa sirina nsonga naali badde ngenda mu Arsenal kuba yeegobye ku olwo oba mu Man City naye olwokuba nina ensonga lwaki mpagira Manchester sigivaako nti olwokuba bagikoze eki bagiwangudde. Kati bano bannaffe abalaga bannayuganda nti baagala enkyukakyuka olwaliro ali mu Ssuubi enkyali mu DP olwaliro ali mu Nuupu nga ne Nuupu teyina ideology teyina manifesto teyina kiraga nti buli wamu mujja kukola ki sisuubira nti ababa n'enteekateeka etwala eggwanga mu maaso nti bajja kuwangula obukulembeze bakulembere ki eggwanga kubanga nabo banoonyawo ekikoze eki wekyabikidde Olikredyo buddoyo omuntu wa bulijjo agitusanyusa kati katono nnyo nga mmaliriza ku ekyo kya FDC nti bw'otunuulira olwaleero nga omutandisi wa FDC alina ekiwayo ekirala ne FDC gye yatandika nga naye erina ekiwayo ekiki ekirala twali bale tulowooza nti oba eno eriko omutandisi yali badde n'abantu bayitirivu nnyo obungi era zinadde mumanyi nti naye bano ba delegates conference yaba negenda kubeeramu baki naye we nagenza okulaba ate nga naye wajjudde disitulikiti zonna zikoze eki zikiikiriddwa abemasaka gye bali abekyotera gye bali abawa kinali ndowooza nti oba wano wonna bano bakavalingawo nti owa bano balukwago ne basikabira nagenza okulaba nga basoma Masaka nga basenzoga betumanyi nga abakulembera FDC mu Masaka nga gye bali ebyebufuzi tobimanyi nti biringa nzikiriza zino eddiini esawa zino noyimirira wali ku lubalaza noga nti bannayenze Katonda atonyesa enkuba ogenda okulaba olinga atunulira munne nga omusajja mutuufu oyo namulaba dda yalibanga yagitonyesa ogenda okyuka tunula emabegawo nga layini eweze ng'olina abakugoberera ssebo kati ebyobufuzi bwe biri anti naye kakati kati bw'onoobeera nga oyimiridde walina oga nze ntonyesa enkuba nolaba abasajja abagundiivu mu ekereziya nga bagenda kituufu oba abagundiivu mu muzikiti nga bagambye kiki kituufu kati awo ekiddako kiba
kitegeezaawo gye tulaga tewaba waki waba walungi FDC tugisabire soko buze kubatuuliza kalungu biri bati ogatire ddala mbadde nkyabanoonyamu comments zammwe kubyayo kuba saagadde bipuliyo kipayinge discussion yaffe tusooke ebya FDC just a brief comment kabrief comments alhamdulillah abawuliriza mbalamukiza nnyo mwebale nnyo n'okukulisaayo baganda baffe ababadde bagraduating abatongozeddwa ekkololo olw'okufuna certificate ezokubeera nti bafunye skills mu mirimu egy'enjawulo obulimi biki kyo nakyo Uganda kyetuuseeko alhamdulillah rabbil alamin kyamaanyi tubadde tuvumirira nnyo enkola ey'ekizungu eyokutusomesa n'ofuna degree n'obeera ng'oviiramu awo bwereere naye kakati programu eyo kyenafunako ekirala ekyessanyu ekigiriko nti newowolera degree mu kulumalo oluwadde mbogenda wali mu skilling Uganda newaba onomwana yaani erinnya omwana nakasanya Mildred nyinza omukwata ku mukono nemutwala wali ne bamutendeka ate okubeera nga mukugu nnyo mu kusiba enviiri ne beauty therapy n'okukola ku bagole nga bwawumula wano ku weekend muyinza omuwaayo akaddakiika nga 2 n'akola ku bagole wano mu masaka n'alya ssente n'atawangalira ku mulimu gwa radio kafunamu ka time ng'akakake yesewe kakati mukama wange FDC nga bwe twagamba nti alhamdulillah rabbil alamin Mungu yagamba nti fabashiri sabirina musanyusa abo abakkiriza alladhina aswabatuhum musiba babanga batuukiddwako obuzibu bonna kaalu ne bagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ye Mungu FDC yajijuludde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lwa Mungu okujijula mu bulamu bw'ensi eno FDC nawe wagiwala byafaayo byayo bwe twayogerako wano emabegakaawo nga bagitadde mu jeneza bagitadde mu mwana adaani baabizza olumbe abagabanya ebyambogomogo babikoze eki kakati kubumu kubusamuka mu lumbe lwa FDC ketimu ku kyabaddewo olunaku lw'eggulo babadde babyalumbe babadde bali mu kugabanya maali y'omugenzi babadde bagabanya maali y'omugenzi kubanga kati abasajja nga bannandala mafaabi okujjako emaali gye bagabanye ne bagenda okufuna nti kakati olwaleero wembanjagala visa mu America ngenda nga secretary general wa FDC bwembanga njagala kino ekigendererwa ky'ekibiina ng'ekibiina nga bwe nakugamba luli nti kyasigadde mu buwulenge kisosonkole kiwompogoma okiwompogoma okimanyi kyekiti ekyavaamu omutima kubanga alokutegeeza mukulu Umaro naawe oli musajja munnamawulire ebyobufuzi obigoberera omuntu eyatandikawo FDC bamuyita Kanokiza Besigye teri kufe ffenna ne mukulu ono RDC ayingidde wano ayinza kwogera kigambo FDC obwongo ekifaananyi kumedula obolingata aliko obwongo ne butalaga kigambo Besigye oba tolina FDC atandika Besigye ali mu buddamu South Africa inshallah taala akazindalo kagenda kuderiwa founder president yali Salamu Musumba badde manyi nti gogenda okwogera badde manyi nti owekitiibwa Musumba omukugezi njangaonda kuongea baada ya mimi wacha nani wacha kidogo nimaliza kakati reform agenda le FDC tibirina njawulo kiringa bogamba nti twalina national resistance movement tugenda mu political party gye bayita NRM n'ebirala naye nga founder wa program eyo ye Kanokiza Besigye era ne boyogera bogeze kigambo FDC kekabe kana katakali yenda butongwa obwongo bwako kifaananyi kijani Besigye yajja toyinza kwogera n'aleemu Museveni n'atajja toyinza kwogera Obot AUPC Obot n'atakola ki n'oyogera people power nupu Kyagulanyi n'atajja oba ebintu tubikuberera bulungi oba obigoberera half kakati oluvannyuma lwa nnannyini kibiina okubeera ng'ali kameeme bamutwalaganya twawa ng'entulege kitegeeza nti bano baatutte amateeka ne basigaza omuwulenge nage nanyini kibiina ne bafaya brand by the way
balukwago bano bagundi ate twasooka basokoolamu amongi speaker ojjukira nga yali w'amaanyi nnyo deputy speaker ono tayebwa naye yali w'amaanyi nnyo muki mu FDC NRM n'abasokoola omanya obulwadde bwa FDC bwadde nga bwasirimu buzze bukonzi okutuusa we butuukidde ddala ku nkomerero bazze bakenena bakujjamu batya speaker ne bakujjamu tayebwa abo nno bonna baali baki n'abalala bangi olw'ebiseera sijja bamenyawo kitegeeza ezeekenena kaakati wano bw'ogamba nti odidde Museveni omugobye mu NRM tosobola okujja kugeba obufuzi tokubigoberera nga tubimanyi bulungi kuŋŋamba nti wakyaliwo NRM ng'ali eri kati malirizana kano kitegeeza bali ab'amaanyi bagenze n'ekitali kibiina amateeka g'abakubye ebiwongole ate nebikwata amateeka ekyo kitegeeza nti FDC mulamu okutalina akakola ki agamba NRM oba Museveni mulogo oba yedduwa naye talina dduwa z'amaanyi kuba bano bonna tibaaliwo bakalema ne bano babahati fe okujja kwa Museveni twalomba dduwa Uganda yabonaabona olubonaabona netugamba ya Allah tuweeyo ku mukulembeze omulungi anaatebenkeza ensi eno olw'okuba yajjira ku dduwa nakati edduwa ekyakola yebatataaganya oli ku radio muddo y'omuntu wa bulijjo twegatiddwako wekitiibwa deputy RCC wekitiibwa Katerega Musaazi mu studio tumulina sebo tukwaniriza soko obuze kuba tuwuliriza omanyi twayagadde twogere ku mulamwa gwaffe tugenda kwogera ku Uganda ku myaka gya 60 engeri gyekoze transformation mu byenkula mu byenfuna n'ebyobufuzi naye saayagadde bano babere preoccupied n'endooliito za FDC nenjagala bazikoleko comment nga tutandika kyotusanzeeko so tukwaniriza tusobona ensanso okubasanga nebaza abakulu okututeekerateekera naawe kwennyini ate nenebaza na bano bannaffe ababeera byonna zituzizza eno n'eri ate n'abawuliriza ate era mbaagaliza ameefuga ag'omulundi ogw'enkaaga nga malungi eggulo twasibyawo ku Masaka Social Center ebwala wekitiibwa Bishop Jumba yatuyita mu lukiiko lwa buli mwaka olw'ebyobulamu amalwaliro gonna n'abasawo bonna abali wansi w'essaze ery'e Masaka twabadde awo era ekereziya amaanyi gaayo mu mbeera z'abantu nga manyi nasomera mu masomero gaayo mukyala wange abaana abazaalidde ensambya bonna ate neviira Maria lyali eddwaliro lya kitange n'okufiira gye yafiira Mungu amusaasire mu 2020 naye ate eggulu lwe nayongedde okumanya amaanyi ga kereziya ku byobulamu era nga singa bwekola withdraw neva mu byobulamu wayinza okubaawo obuzibu era nasabye Bishop Jumba mu lukiiko ly'olubagato lwa Interreligious Council mu Greater Masaka okabeekako baabaddewo ne bakulu banna abalala bano ba kaadi bano abadiventi abalokole nabo abayite basibe mu lukiiko olwo nga bwe twalusiibyemu kubanga awaddaako okugoberera ku kereziya West Buganda Diocese kako abasigadde kye bagezaako kuteeka amasomero awali omuzikiti ekyo badde bakikola naye tebannalowooza ku kyamalwaliro ku kyabyabulamu nzijukira edda wano Sheikh Kiruta ku mulembe gwe waliwo eddwaliro wano erya Supreme naffe abaabukutu twalina eddwaliro ekalisizo nga waliwo n'ettendekero ly'abannansi n'ebyonna ebyo situmanyi gye byagira ki so balina kinene ekyokuyigira ku kereziya ku nsonga eyo then ate n'enjozaayo z'abasomesa ababadde nabo n'ebijaguzo byabwe ku Lwokuna twetonda nga ofiisi eyaffe okubanga tetwabaddeyo waliwo emirimu egyatumazeewo ffe ensatule ate n'eddiso waako naye nga mu mwoyo twabadde nabo bulungi nnyo bwe tudda ku kino ekyabaganda bange nina obuzibu mu Islamics twalina gundi 2 era ndowooza nga tezirina position esemba kubanga hadithi ya nabbi yali egamba nti buli muntu azaalibwa musiraamu
naye environment gyazaalibwamu ye determining ebirala byagira ki ekiba kitegeeza nti n'omutonde eyasooka adamu yali muki era ayitibwa nabbi enabbi eyasooka kakati obusiraamu bwatandika na muhammadi obusiraamu bwatandika na adamu obusiraamu bwatandika na iburahimu jjajja w'abakkiriza naye buli lwolabanga bwatandika nti obusiraamu bwakamala emyaka 10 babalira kwani babalira ku muhammadi naye lowooza obusiraamu bwaliwo muhammadi ndowooza yali reforma eyasembayo okutereeza bidiyo yali aleeteddwa ennyo mu buki oluvannyuma lwa banna abaamusooka ba isa masiya ba musa nabo kukolako olubimbi olwawo kaakati nebino naye kyekyoyiga mu bintu ebyo nti no personalization naye oba personal cult naye eyinza okuba nga tenyuma ngaera mu ddiini waliwo eddiini ezatandikibwa abantu ne zigwa nga tezaali z'amaanyi nnyo muhammadi ng'afudde olwo omukazi oba baali bamuyita musayirama yali omu ku bannabakyala mu buwarabu awo nagali kakati nze ndiwo kakati n'abalala naye zaagwa zaalemwa eddiini zino zolaba zonna eziwangadde oba ya kristo oba ya musa oba muhammadi yes bali baali charismatic naye nga tebazipersonalizinga singa bazipersonalizinga zandigudde naye kristo olaba mubayigirizwa abo bonna yalondamu bameka 12 abo n'abeesibirako ddala n'abatendeka n'atuuka ku omu petero n'amugamba gwe olwazi ng'omusikaawo ekyolisiba ku nsi nga ne mugulu kigize eki kisibiddwa kyolisumulula ku nsi nga ne mugulu kigize eki twana muhammadi muhammadi waliwo okugamba ani yasooka okujemulukuka okusiramuka mu maaso ge abalala ne bagamba mukyala we hadija gwe yasooka okulootolola abalala ne bagamba muganda we ali kuba era naye yali asuula muki mu nyumba abalala ne bagamba nti olibwe bazirunda abubakari nti kuba ne muhammadi yenyini yagamba nti oliswa dakita ye teyabanga nakubuusabuusa edda natunuliranga kategaya nga ndowooza nti kategaya alinga abubakari okusaye kategaya alwo yaseereramu naye ye abubakari teyaseerako thurawutu naye abubakari yagenda umaru najja uthumani naali n'abalala ekinandaziza ku bintu ebyo nsanze muganda wange ng'azimba zi personal cult agisoose mu FDC n'agimalira mu movement olwo omusaayi ogwayiika 66 gwayiikira ki omusaayi ogwayiika 66 gwayiikira ki kuba bw'oba oyagala personal cult nebino ebijaguzo ebyenkaga muogu mutu biveeko tuddeyo nga bwe twali mu 1809 mutebi omukwase wano nno mwankole baali bayitirivu omuzungu ye yabagatta okukola mwankale waliwo owenkole owempororo owebuhwejo oweshema bonna obibaddize nagenda mu gundi mu library ey'ebiharwe zonna endi ezo weziri bulungi ogende nemawogola abebwera bameja geno mugira eka musago omuddiza eno buganda oba onaagiddiza kiziba karagu baali batutta obana bali bana tetukyaddayo twafuuka republic uganda teyafuuka republic mu kwagala kyali kifuba naye kyajja era tekikyagira ki tekikyaddayo so twewale personal cult tuba n'abakulembeze nga bali charismatic mu biseera byabwe mu busiraamu baga buli myaka 10 gibamu enkyukakyuka oba oliawo myaka egyo wajjawo mahadi omukulembeze ow'ekiseera ow'ekiseera ekyo era taba walubeerera kiba kitegeeza ne mukyasa ekirala omulala ajja kugira ki naye okuteeka dokita Besigye kubanga mbwe mba nzijukira abantu abatandiikiriza ebintu bya reform movement ne Besigye teyalimu mpozi ate ka credit banyize juwa ku mukyala we wini byanyima naye abantu nga amanya mushega babidandi sali naye nga tebaagala kigwenga laddu baali batunula mu post Museveni era nti Museveni bw'ali baagenze ng'avudde ku bukulembeze tulibeera tutya kati olw'okuba bo baali batunulira post Museveni era babutimi babidandi baani abalala b'eŋŋambi bawini
nduza buno budo weta nafumbirwa na Besigye basiruwanga luwanga kakati baba bali balowooza ku mbeera eno ono yena akibabbako kuba baali bamanyi Museveni yali alinayo ekisanja ekya 2,206 nga bagamba muzeeyi tumuleka amaleyo ebiki ebisanja bye Besigye yena ekintu nakibbe ebirowoozo byabwe eyo history so kyengezaako ga nti olumu tumufuula okusinga kyatali naye kale katukkirize nti yo reform agenda ye obanga bweyagiyitanga reform now naye on record FDC yatandika Besigye abudamye South Africa nga yadduka kuno era nga talina nteekateeka za kudda ng'amanyi nti waddira kuno bagenda muvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe ne bamutumira salaamu musumba ne ttiimu nti asalewo adda oba tadda naye waliwo ebintu nze byensobola okwogera nga munnamawulire nti mbudde obwo Kateegaya yali awoominga okwesimbawo Kateegaya olwokuba yali awoominga okwesimbawo Kateegaya nti ng'ayina erimu ku mawanga ag'omuliraano erimuwaga tono omusajja alemedde ku Kaddafi by'Abawarabu kaakati oli n'abaga nti ani asobola otuwonya Kateegaya ono ayaseerera okugamba yava ku mulamwa ne bamuwa Besigye nate Besigye nti Besigye yeetaaga kugumizibwa nti bw'anaakomawo wano tewali buzibu nti kale era script ne bagikola Besigye nadde mine byonna ebyokumuharasinga simanyi kukwata mukazi simanyi kugira ki kumuzimba legitimacy abaali balowooleza mu Kateegaya bamuviireko ddala batunuuliraani okumanya ne Kateegaya yatya bwe yalaba Besigye akomyewo ani gwe baali banominate nze ng'ali mukomera ku mpingo era nene ebikolo Kateegaya n'atereera n'akoma okumugendera n'addayo kuba first deputy prime minister naye kyembadde ngezaako okutegeeza nti mu baatandika FDC Besigye teyaliwo era talina lisuubira kudda naye ye mukulembeze waabwe ye yali omukulembeze waabwe nti anene ku side yaffe eya movement mwe Museveni abadde akyogera kyere nti baazimbira ku nationalist movement yatandikibwa bamusaazi nti naye bamusaazi bano ab'emmengo bannaddiini ne babakuba movement y'eggwanga olina neetatambula ebintu ne bidda mu ddiini ne bidda mu mawanga bo ng'abayizi entale ate ne badda mu buto baabo Darasalaam baabo Mufaransa abamu ne bafa abamu ne babeerawo kaakati mwe Museveni tapersonalize in fact bwolaba mu song the mustard seed agamba nti n'olwabanga batudde nga tasuubira nti asobola n'okuba omukulembeze waabwe yennyini yakyeyogerera kyajja buzi kyemaaginga nga bagenda okulanga yeki nga ye mukulembeze waabwe so personal card gye nadde ngamba mu muganda wange si nnungi naye kusaide FDC sebo neyanza ka information kange omanyi ebigambo byogedde bulungi endabira ddala epiwa academician omusajja omukugu mu bitabo naye mu byobufuzi neno Bob Wine gwolaba NRM yamuleeta okukuba kanti nti FDC ne yafuuka kyoka mu byobufuzi omuntu awambasho neeraalirayo era kyovugogamba nti Bakateegaya baafa nga bakyali ku ground yenyenyi tiyakola ki lino Besigye lirinde lyasabye omumwa kakanyala okutegeeza Mungu yaliwa nga bwe yawa Ssebaggala bwe yawa Museveni olwaleero awameerijjako Bakateegaya bonna bali ludda wakamutala ku baafa dda babidandi boyogedde nabadde manotinzeku lwatime nesibwogerako bonna abameerijjako omuntu ng'atandiseewo ekintu tomalaga mwezanyirako politically ng'ovudde mu academics zino karakitazi situzisuula Hitler yakyusa ensi eno Mao Tse-tung yakyusa ensi eno Museveni yakoze reforms mu Uganda nga Museveni era gyovula baffe nga tugenda tumukubira emizira nti viva comrade Museveni viva tojalira ku karakitazi dinde sajja lyabalyawo kati maliriza kano okukakasa kino nga atuwadde obuwanguzi FDC yannabalandala bafaabi bwerifuna abamemba ba parliament abawere 10 ojja kumanya nti Mayanja bye yali ayogera alimba tesobola kubawe ekyo kyenjagala n'okumalirako nti politics of identity era naye tannaggwerawo ddala FDC tekyali kibiina kya mu Buganda
tekyali kibiina kya mu Buganda era obuwagizi Besigye bwe yafunanga wano kubanga yabanga yeeberese ku mugenzi Dr. Semwogerere n'olw'ensonga eyo bw'olabamu a few exceptions nga bassemujju nga bayitamu balabika bayitiramu ku individual merit olwo nebyo siyinza kwogera wano ndowooza ku luwedde wa Nuupu yali akubye essemujju ne system z'abayeekera muzimanyi ng'era ne Lukwago baali bamuwangudde ku bwa road mayor naye bisigenda bigendamu wano kati lwaki munoonya nnyo credit kubanga ono agamba mu Buganda FDC tegenda kufunamu bifo era tebyetaaga nnyo ne FDC ina gyeyina stronghold waayo era ejja kusigala nga gyeri NRM ne Nuupu ne DP ejja baleka bo babisanye mu ki kozesa kano kayinza okuba nga kukakola okukakasa afanda RDC kyagambye nti FDC tebirangako y'amaanyi mu Buganda neweebeeredde ku pitch abatuwuliriza musobola okukkiriza nti bwe twogera ku byobufuzi ebyobufuzi bya Buganda ekibuga kyali ekikulu Masaka kubanga Kampala tugigabana naye FDC neweebeeredde y'amaanyi omubaka abadde nga akiikirira ekibuga kino Masaka abadde nga wa DP emirundi gyonna okuva ku Kawanga okuva ku Semwogerere okujja ku Mathias Mpuuga bonna babadde nga bagira ku kadi ya DP ate meya w'ekibuga era oli ngabo ono bwakugambye meya wa Masaka wajjidde yamala kugwa emirundi 3 abantu bamuwa kikubagizo owekitibwa Kayemba afaayo kikubagizo we FDC naye nga bw'otunuulira omubaka wa parliament FDC weebereddeyo y'amaanyi nga mu Uganda yonna nga yeekulembedde opposition mu Uganda nayo baledde nga ekulembedde opposition era ng'ogenda okulaba wana e Masaka nga bo balondawo DP lumane MP wa DP n'ekyaleesa Kyagulanyi kulemeseza ddala FDC Buganda yensonga eyaleesa Kyagulanyi tiwali nsonga ndala era nze kulemeseza ddala FDC butakwata Buganda kuba yali emaze okukavalinga awasigadde wonna naye nga weeteekako Buganda kiyinza okuba ekizibu era nze wenzikirizganyiza ne mukulu Bahati n'omukulu ono era obuzibu Nuupu oba Bobi abufuna agenze bweru wa Buganda naye bw'abeera wano ndaba yeegazanya alabika waliwo script etambulirwako kuba tweyubula ne tugenda mu bibiina walina okubaawo opposition naye opposition eyo erina okuba nga etambulira mu mikono gyaffe oli kuredi obuddueyo omuntu wa bulijjo mulangira nga tetunawungulamu tulinamu eddakiika nga 3 katutandike n'ezo Uganda omuzinda guno tegwetaaga kukwata kuwaire eno olina ebizibu bingi Uganda eno ewezezza emyaka 61 ogiraba otya mu byobufuzi ne mu byenfuna kyoyagala kyotandika nakyo abatuwuliriza njagala okusooka okubategeeza nti singa Uganda abadde muntu ow'emyaka 61 yali badde atuludde nti njagala kubuulira abatuwuliriza nti singa Uganda abadde muntu obukazi ow'emyaka 61 yali badde atuludde naye olw'okuba eggwanga ery'emyaka 61 libatto nnyo okusinziira ku byafaayo by'amawanga eggwanga erimu libatto nnyo okusinziira ku byafaayo by'amawanga kubanga abatuwuliriza njagala okubategeeza nti bwe tutunuulira amawanga getwegomba America emabegakaawo baakuza nabo olunaku lwabwe olwa independence nga lwa myaka 4 Bungereza ye eri mu 6 n'ensi endala nnyingi awo kuze twegwanyiza ngezaako okukubira ekifaananyi eky'abantu betwegwanyiza so bwebeera otunuulidde bw'ogeraageranya nga gwe twegwanyiza akuza birthday y'emyaka 4 ffe ne tukuza ey'enkaagamu tuba bazzukulu oba bannakabirye oba bannakasatwe oba n'okusingawo so njagala okubuulira abatuwuliriza nti Uganda lyerimu ku mawanga amato ddala era bwe tuba tugageraageranya nga tukuba ekifaananyi kyago tulina okubaako bye tusinziirako ate n'ebimu bye twerekereza ntuga nti newankubadde twali agadde bibeere bwe biti naye oba oli awo waliwo ebituukiddwako bwe natunuulidde watuwadde omulamu ano tubuuza nti
tutunuulire ebyobufuzi n'ebya enkulaakulana ya Uganda emyaka 61 bitambudde bitya. Uganda no bwe yali etondebwawo mwaka gwa 62 yatondebwawo n'omukago ogwali ogwa East Africa gwe mukago ogwatandikibwawo ogw'okwegatta mu kulaakulana. Gwatunuulira ebintu bibiri, gwatunuulira okulaakulana okw'ebyenfuna n'okw'ebyobufuzi. Yegatta ne Kenya neyegatta ne Tanzania. Bwe twamala okwegatta okuva mu 61 Kenya we yatandikira, 62 Kenya we yatandikira, 61 Tanzania we yatandikira, ne Uganda 62 mu nkula ey'ebyobufuzi. Amawanga abiri Uganda ne Kenya gateekawo Kenya ne Tanzania galeka nnyo Uganda emabega, kubanga okuva mu 61 Kenya Tanzania wefuna obwetwaze bwakwasibwa Mwalimu Julius Nyerere the date atambuza okumala emyaka 28. Emyaka egyo 28 bazimbiramu ebyenfuna byabwe. Tanzania egenda okufuna obwetwaze nga GDP yaabwe yali ku bitundu 7. Ng'eya Uganda eri ku bitundu 0.042 ng'eri ku butundu obutawera 0 nga nenga tebuwera na kamu buli kwana mu bubiri. Naye Kenya ate Tanzania eyaliyo yaddeko bwe yafuna obwetwaze egenda okutambula. Nasazeeko nenga nti kambateeke bonna mbagerageranyize ku 86. Yo egenda okutambula okutuuka mu 86 yali eyingidde ebitundu 17. Tanzania. Ate Uganda ngeri mu bitundu 3 mu 86. Tugenze okutambula ate okutuuka olwaleero nga Uganda olwaleero eri ku bitundu 45 nga Tanzania eri ku bitundu 68. Bw'oba osobodde okuzzaayo ekifaananyi emabega okuva mu 61 okutuuka olwaleero Tanzania n'okuva mu 61 mu 2 Uganda okutuuka olwaleero Uganda, otunuulira nti Uganda yerwanyeeko nnyo okuva mu 86 okutuuka olwaleero okubridginga gap ene yaliwo okuva mu 62 okutuuka mu 86. Bwogenda okutunuulira Kenya naye gye njogeddeko wano, yo yaliko mu 2 yatetuuka Tanzania ate yo yali ku bitundu ku 0.93. Uganda yali ku 0.42 naye eyo Kenya yali ku 0.93. Ate yawo yadduka nnyo Kenya okuva mu 62 okutuuka mu 81 yo yadduka nnyo, yakubisa mu kumbe ebitundu nga 9. Kakati wetugende okutuuka olwaleero nerekera ddala Uganda, yo yalekera ddala Uganda. Era ndowooza ne bwe tutuuse okuva mu 86 okutuuka olwaleero teri kavalinze gaapu eyo kubanga egikubisamu emirundi 3. So nga wali bwe baali batandika baali tebeerese nnyo Uganda yali ku 42, Kenya ng'eri ku 93, bonna bali 0 point. Kitegeeza gaapu eno ejjawo wakati wa 61 okutuuka mu olwaleero 2023 okuweza emyaka 61. Kenya yaleetebwaki? Oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo kwatira mu katono nnyo, tugenda kutandikiraawo. Esawa wano radio buddo ne MTN Momo katigula ne Momo engeri y'Okenya ate yesigika. Kozesa Momo app oba nyiga star *5 *3 okusasula ne Momo kwa bwereere. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ya Uganda.
Essaawa ziri mu kagezo omutuntu budde bwa mafumba ga byamisana webale kuwuliriza radio buddu essaawa ng'ekutusibwako MTN Momo katigula ne Momo engeri y'okwenyangu ate yesigika kozesa Momo app oba nyiga star emumukaaga 5 star 3 okusasula ne Momo kwa bwereere. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Katuna nyo katukole ku nsibi tukomawo oli ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Londako ekyangu ekinakwanguyira era ekisoboka kati sasula amasannyalaze amazzi ebisale bya DSTV oba GoTV NSSF URA n'ebirala byonna ng'ebisale bya university fayina ezikubiddwa poliisi driving permit wamu n'ebisale bya passport wonna wooli obudde bwonna ng'okozesa abusa online and mobile banking oba agent yenna akuli okumpi. Eyo ye Africanasti, eyo ye abusa banka Uganda Limited kampuni ewandiisibwa ku nnamba 4227 erungamizibwa banka ekulu ya Uganda nga nesibisa bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Jangu yakayakana Plascon Painted Wheel mulukota n'olwatwake gula mukuzirandi ya Plascon eweze emitwalo 10 ofuneka kaadi okatakule kodi gyosanga mu kisirika ku 7 jukira tojja kuwangula airtime yekka wabula okuwangula akakade kalamba buli lunaku okugaba n'obukadde buna obwa buli wiiki sina ekindi epikipiki empya ng'eggiremu amafuta ga mitwalo 10 tiga NBS bukedde obasanyuka TV okumanya ebigenda maaso amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Plascon, color your world. Korea Foundation for International Healthcare has partnered with Bukoma Nsimbi District to train and empower community health workers in the district to ensure a thorough management of minor health complications and referring the patients to the nearest hospitals in case of severe health complications. The training and empowerment will cover the following areas: treating and management of fever, cough, etc., referring the patients to nearest hospitals, helping pregnant mothers in visiting the hospitals and helping them in taking care of the babies after birth, to help mothers in knowing the right nutrition of babies, to do health sensitization, to monitor general hygiene and sanitation, calling for emergency responses in case of accidents and other emergencies. This message is brought to you by Bukoma Nsimbi District in partnership with Korea Foundation for International Healthcare. Shines on my face as I sit back and enjoy my space with sky view in my hand. Sky view. With flavors fruity, citrus and orange. I feel I can fly. Womera Sky View orange, citrus oba fruity mukachupa kamiliters ebisatu mu abiri oba mu lita 2 weefuniremu okuva ku dduuka oba ku supermarket ekuli okumpi. Sky View, go extreme. Akolibwa Ham Family. Oyunga ku mukutu gwa Airtel leero. Teka sente mu business etuuka ku buli nsalo ya Uganda. Ate ng'eddukira ku speed ya 4G era nga yeesoose okutongoza enkola eya 5G. Eno ye business emu kuzisinza okuwa omusolo mu Uganda era nga gwe mukutu gw'essimu ogusinza okukulira ku speed eya yiriiri mu myaka 5 egiyise. Kati guno gwe mukisa gwo okweyunga mu kampuni eno nga weegulira emigabo okutandikira ku nusu 10 buli mugabo. Nyiga star M85 star 85# okugulawo akaunti yo eya Security Central Deposit leero. Bw'omala okugula akaunti eno damonyi star M85 star 85# olondeko Airtel IPO purchase ologoberera endagiriro okumaliriza omutendera gw'okugula emigabo. Okumanya ebisinga okuba ku simu etali yakusasulira eya noti 8 noti 334 oba ku email investor@ug.airtel.com oba tukira Capital Stock Broker ku +256 758 23 noti. Airtel, a reason to imagine. Business kijoyinza okusigamu ensimbizo eyekozesa tekinologiya mu byenjigiriza eri buli muntu oba yegatta eggwanga ku sipiri y'ekizungirizi mu nkola eya 4G ate era nga ye yasoose okutongoza enkola eya 5G. Kampuni y'ebyempuliziganya kulya ku sipiri eya yiriyiri ate nga yemu ku bitongole ebisinga okusasula omusolo mu Uganda. Siga sente zo mu Airtel ku nusu 10 ku buli mugabo mu nkola eno esookedde ddala. Nyiga star 85 star 85# leero
ogulewo akaunti ya Security Central Depository. Bw'omala okugulawo akaunti eno ddamu onyiga *885*885# olondewo Airtel IPO purchase okusobola okugula emigabo gyo. Airtel, a reason to imagine. oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo tuli mu Kinanjokya Nkimize ziri 8 zeza kayita ku mukago gw'emisana mulangira twali tukyagenda mu maaso ogenda tubuulira ekituusizza Kenya awo wetwakomye atuwuliriza ekyanzizizaayo emabega okuzaayo mu nkaaga mu ebiri n'enkaaga mu gumu kwabadde okuzimba ekifaananyi ekigazi ekya wagi byatandikira nti mu nkaaga mu ebiri Uganda ng'efunye obwetwaze yatandikirawo okuzimba ebintu bibiri ebyobufuzi n'ebyenfuna atuwuliza njagala omutegeeza nti tosobola kuzimba kimu ku ebyo nga tolina kirala esebo byombi birina kutambulira wamu tosobola kuzimba byanfuna nga tolina byabufuzi ate tosobola kuzimba byabufuzi nga tolina byanfuna okuva mu nkaaga mu gumu nkaaga mu ebiri Uganda ng'efunye obwetwaze ebyobufuzi byayo byatambula bulungi n'ebyenfuna okutuuka mu nkaaga mu ena nkaaga mu etaano nkaaga mu mukaaga ebyobufuzi byayo ne bitabuka ebyobufuzi bwe byatabuka ebyenfuna byali biri yaddeko kubanga abalimi ba pamba yali afunye akatale n'akabazungu nga pamba atambula agenda naye olwokuba wali wazzeewo omutawaana gw'ebyobufuzi n'ebyenfuna byakka era bw'ogenda okutunuulira waliwo ennaku laze nti okuva mu nkaaga mu ebiri okutuuka 86 ebyobufuzi byalemesa ebyenfuna okutambula newankubadde ebyenfuna nkugambye nti twali tumaze okufuna ze twayita cash crop mu Uganda nga zimaze okufuna akatale k'abazungu emmwanyi yaffe yali emaze okufuna akatale k'abazungu pamba yali amaze okufuna akatale k'abazungu taaba yali amaze okufuna akatale k'abazungu naye newankubadde akatale k'abazungu ako twali tumaze okukafuna era nga tu-exportinga n'obusuubuzi obwali bwegattiddwako bannaffe abayindi abaali balabika nti bo bagunjuse nnyo bategere n'obusuubuzi kweva endala olw'okuba ebyobufuzi tebyali birungi era ebyenfuna tebyasobola kutambula kati awo tutambula nkaaga mu mukaaga tufunye ebizibu ebyo byaliwo obukulembeze bukyuse tuzze mu nkaaga mu 7 nkaaga mu 8 nkaaga mu 9 biringa ebiddawo biringa ebitereera kyokka ate ebyobufuzi ate awo si birungi kakati nkaaga mu 9 7 mu gumu ate ebyobufuzi byo biddiramu ddala bitabanguka ebyobufuzi bwe bitabanguka 7 mu gumu 7 mu 2 7 mu 3 ate yali akutte obuyinza mu budde obwo ow'ekitiibwa dokita nga bwe yeeyitanga nza okulowooza nti njogera ku dokita mitano buta njogera ku dokita Idi Amin Dada the British conqueror DSO ate ye n'agwira ddala mu kateera k'ebyobufuzi kubanga yagezaako mu k'ebyenfuna wakati mu kulowooza nti atebenkeza ebyenfuna yakola strategy ey'okukwata ebyenfuna okubiddiza bannayuganda ng'abiddiza bannayuganda abaali ab'ekiboggo ennyo mu byenfuna ng'agoba abayindi bw'agoba abayindi ng'akwasiza properties n'ebyobugagga byonna obusuubuzi obwali butambula obusuubuzi mbudo obwali busituse era bw'ogenda okutunulira ku percentage ate twali tuzzeemu nga tugenda tuvuganya ku Tanzania kakati ate bw'agoba abayindi abaali bategedde economy nga bweyina in fact bebaali balwaninga economy ya Uganda mu budde obwo ate ebyenfuna ne bigwira ddala ate ebyenfuna bwe byagwa era naye kyekyamusuula ebyenfuna bwe bigwa n'ebyobufuzi bikola ki bigwa atuwuliriza nkugamba ebigambo bino olwo munnaffe gwe tuvuganya naye Kenya ne Tanzania bo mu budde obwo bali stable kubanga okuva mu nkaaga mu gumu okutuusa nkaaga kati tusaawe eyo tuli mu 7 okutuuka 7 balina omukulembeze omu omukulembeze oyo bakkiriza oba pesi kwe batambulira ntono oba ya nnungi naye bakkiriza b'infasitins ebyobufuzi n'omukono gumu nga bamaze okitegeera nti ebyobufuzi bitambuliramu nabyaki n'ebyenfuna era bo tebaakyusa mwali mu Julius Nyerere mu budde bwe yatambula bw'ogenda e Kenya baali bafunyeemu kaawa obuzibu nga omukulu Kenyatta sini yafudde naye ne bwe yafa tebadda mu bya bululu
batuula butuuzi wansi ne bagamba nti ani gwabadde asinga okukkiririzaamu owekitiibwa arasisa ayogedde ku musajja wekitiibwa President Museveni atakyukakyuka ye gwe yali asobola ntajja kukyukakyuka bo batunuulira eri akateegaya wa Kenya nga ye Arap Moi ne bagamba nti gwe kobadde nga ye gwe omusajja waffe ow'okulusegere tandikiraawo kyabayamba ebyenfuna byabwe n'ebyobufuzi okutambulira awamu kakati ffe ate awo twali mu kutaataagana ate kakati ate Yusufu Kironde lulaze ate kakati onaze ate kakati waliwo gundi presidential commission ate kakati waliwo mpaka 86 atuwuliriza mugatira ebintu bino nga mbitambuliza wamu kubanga namugambye titebyawukana tewali gwanga lisobola kubeera na byabufuzi birungi nga lirina ebyenfuna ebibi ate tewali gwanga lisobola kubeera na byanfuna birungi nga waliwo ebyobufuzi ebibi so okutuuka 86 President Museveni wakwatira ebyenfuna bya Uganda byali bibi ddala kyokka nga n'ebyobufuzi bibi ddala kakati twafunamu okusoomoozebwa era olwaleero njagala atuwuliriza omutegeeza nti olwaleero twali badde ate tuli walako singa mu 86 President Museveni bwe yakwatira obuyinza nga yalina abakugu ekyokulabirako singa Dr. Idi Amin Dada yali tagobye abakugu abaali batambuza ebyenfuna kubanga President Museveni teyali mukugu mu byanfuna yali mukugu mu byabufuzi era ng'ayise mu lutalo lw'ekiyeekera olwamala emyaka 5 bw'ajja okukwata obuyinza kiyasookerako okutebenkeza byali byabufuzi newankubadde ebyobufuzi n'ebyenfuna nga byo bitambulira wamu naye ekimu kibanja obukugu ebyenfuna bibanja obukugu kati okuva mu 86 President Museveni ng'akutte ng'ate ye mukugu mu byabufuzi Uganda era tiyasobola kuddukira ku sipidi kwe yali eyina okuddukira newankubadde efunye stability n'ey'emyaka kumpi kati 40 ebadde n'obuzibu nga yali ate yeetaaga okuzimba ekiwayi ky'abakugu ab'ebyenfuna bagikwasizeeko okuddukanya ekonome nga yo bwetereezezza ebyobufuzi bisobole okutambulira ki bannaffe Kenya yo bwe yategeera nti ebyenfuna bitambuzibwa bukugu bw'otuuka e Nairobi ojja kutunuulira ng'abayindi bakyatambuza ekonome yaabwe bw'ogenda e Tanzania n'ogenda e Dar es Salaam ojja kusanga ng'abayindi bakyatambuza ekonome yaabwe oyinza okumbuuza nti lwaki Abafirika bebeesiza abayindi nedda bw'ogenda e Bungereza abayindi batambuza ekonome yaabwe in fact juzi bwe babadde bakuza olunaku lwabe baluyita Daily Day baalukuziza mu Bungereza ne balangirira nga abayindi abawangalira mu Bungereza bebamu kubasinga okontributinga ku musolo gwa bebasinga si bebamu bebasinga okontributinga ku ekonome ya Bungereza nga bawita mu kuwa omusolo abayindi so sinsobi nti Kenya yesiza abayindi okugitambuliza ekonome yaabwe sinsobi nti Tanzania yesiza abayindi okugitambuliza ekonome yaabwe kubanga neze ekonome ezisajja kudde tukirabye nti zesize abayindi okutambuza ki ekonome zaabwe nali njogera n'omusajja omu muyindi naye awangalya mu America bamuyita Jigashi nangamba nti yaddukanya solar system eya New York yonna muyindi so balina obukugu obwo obumanyi okutambuza business nga bwa butonde so kati ffe awo wetwalagajjaliramu okuva 7 okutuuka 7 ne twejjako abakugu abaali batambuza ekonome kwe kusooba kuno kakati ate bwe twejjako abakugu abaali batambuza ekonome wakati nga ne politics teyali mulungi bwe twagenda okufuna ekikubagizo kya politics omulungi tetwasooka nnyo mangu kuzza abatambuza ekonome abakugu era bwogera okutunuulira nti President Museveni agenze okukkiriza obutereevu nti abayindi tuba integrating mu ekonome yaffe tubadde wali ba integrating otya ng'abakkiriza okukomawo si kye kyali kimala waliwo okubaddiza property zaabwe nga incentive ng'akantu akabasikiriza okudda kubanga nabo bali bakola
bafune n'ensi ekole ki efune kakati abantu abakola bafune n'ensi efune ebintu bye byali byabajjibwako bogenda okutunula wani Masaka ndoza property zaabwe zimu bali mu kuzifuna bufunyi n'ezimu tebannazifuna zaali zaatwalibwa ezimulizi n'okugwako zaggwako dda so kyatwala ebbanga President bw'amala okutuuka okuva mu 87 89 balowooza ku privatization eno naye yatuzza nnyo emabega kubanga gavumenti yalowooza nti ebyenfuna byayo kebiteeke mu mikono gy'abantu sekinnoomu babiddukanye kumba ate ebiteeka mu mikono gy'abantu sekinnoomu bannamba lujega beekugambye nti wali amini bw'abawadde ebyenfuna nga tebamanyi kyakkola n'olwensonga eyo tebayinako bayigira era bwogenda okutunuulira abasuubuzi ennyo ab'amaanyi abatutumuse wano bayina akakwate ku basuubuzi ababadde Tanzania ne Nairobi. Oli ku radio budde omuntu wa bulijjo okwatirira mu Katonda awo tusooke tugende wa Chairman Bahati. Chairman Bahati Uganda gwolira bwotya etambudde etya kweguli ekizibu kyagwo gutaataaganya neyanziza Kampala bakakasiza abantu batuwulira owewaabo okusinziira ku muganda wange Kalemanga bw'annyonnyodde ensonga ezo olabira ddala nga eggwanga Uganda litambudde naye ate era nola nti waliwo byatayogeddeko era ebyayongera oditaataaganya nti wankubadde 96 President Museveni yakwata entebe n'agezaako okwagala okutereeza oba ebyobufuzi n'oluvannyuma nadda kwaba ebyenfuna naye olaba nti n'obuyeekera era bwatandikira mu kiseera kyekimu ate obuyeekera obwo bukosa nnyo kubanga oba okyalwana okutebenkeza eggwanga abantu babe n'eddembe bakole ate n'owulirayo ate abaagala okujja okutaataaganya emirembe egyo ekyo nakyo kikuwa ate okusooka okutereeza ekyo kati awo yasanga ng'alina ebyokutereeza bingi era kyovola nti kati akaseera wakakanyiriza abayeekera tuyinza okuba nga tutambuddemukko okusinga luli ng'akyafaafaagana naki ne ba Joseph Kone balakwena baaliwaawo kakati ekyo kimu genda mu maaso ekyokubiri nti bw'otunuulira ensi nga Uganda ensi Uganda erimu mu makati kuba kati bw'otunuulira Kenya Tanzania ezoogeddwako oba oliawo n'ebimu ku biziyambye ziyina emyalo egyo nti kati ate ffe abali eno wakati eno naffe kirina kyekitukakkanya mu byaki mu byenfuna oba oliawo nti bw'otunuulira ng'ogenze geraageranya bukulembeze ku President Museveni nga bwe tumulaba kyagezezaako okulabika nti Uganda etuuka ku level eno kubanga we yakwatira President Museveni kumpi nga buli kimu tukijja Kenya buli kimu tulaba nti Kenya yekikola ki ate kati we tuli awo twakola ki twavaawo lino nga tebwoba owaana omukyalo omuga nti olinga amata ge Kenya agakola ki naye kati tuli ku gaffe gawa era tampeko bikigenda buli kyetukozesa fe abali mu myaka 4 ekyo ekiwaano tetukikozesangako kyabano kyawa mukulu katereka musaazi ne mayanja kakati bintu bingi nnyo nga twali tudipendinga ku Kenya kubanga yekola ki naye kati ku ssaawa eno awo twakola ki twavaawo era bintu bingi nnyo kati byetuyina wano nga naffe byaffe kati giri emyalo gye nkugambye gigattako kinene kubanga tuli kunyingiza kati bw'oba ogeraageranya nti olwali osinga President Museveni ku sipiidi gyatwaliddeko Uganda eri eno mu makkati etayina nnyo nayo yanfuna we bitandikira singa abadde nga ye pulezidenti wa Kenya okuva mu biseera ebyo olwaleero Kenya gy'ogamba nti eri ku bitundu bya waggulu nnyo oba oliawo yali badde esinga nawo nga President Museveni yagikulembera oba ne bweba Tanzania kati kiraga nti tulina omukulembeze owaki nti olaba eggwanga eriri disadvantage alivuze kumpi kwagala kulyenkanyankanya negano agatali abakwata ku gali agatafunye bizibu ebyo abayeekera agatafunye agayina embyalo egiyingiza essente ffe ze tutakola ki gye tutalina kubanga singa twali tulina emyalo egyo wano we tuli singa tuli waggulu nnyo oba oliawo twali tulinga baliyo bano okubakola ki n'okubayisa si kyakusaaga ekyo abo bafuna kugamba
katonda yabaweese ebiri nga bola abaganda bafa abawarabu katonda yabaweese ebiri kakati eggwanga eriri mu mbeera nga Uganda omukulembeze gwe tulina okulaba nti asobodde divuga okulituusaawo tulabira ddala nti mu butuufu g'amazima kuba okutuuka mu 86 eggwanga lyali likulembeddwa ebbanga ddene naye nga tuli ku 0 point si mu byabufuzi si mu byanfuna wonna naye okulaba nga omusajja asobodde okulijjaawo okuva mu 86 kubanga egyo emyaka okuva mu 86 okutuuka olwaleero gyemitono ennyo kugiri egyakola ki egyasooka egyasooka gyemingi era kino kyalibadde kyakulabirako bakyakuyiga eri abantu abalowooza nti okukyusakyusa omukulembeze yensonga etwala eggwanga muki nategedde nti ojja kuggukira awantu kubanga eri ebbanga eri emabega erisinga obunene bw'oligeraageranya n'abakulembeze abalikulembedde nga bakyukakyuka nti wokwata Uganda n'ojawulamu ebitundu bibiri noga nti Uganda eya 6286 ne Uganda eya 86 223 zitambudde zitya olabira ddala nti neya 86 223 eddukidde ku sipiidi ya yiriyiri ate ya 86 eya 62 olabira ddala nti ate yali yakasoobo banakasoobo ate nga yalimu abakulembeze abakyuse waliwo nti onaakulembeddeko n'olinakulembedde abasinga okusoobya abajjangamu omukka mu Uganda eri mu mipiira gyayo era ate be bano abatambuza leero be bajjangamu omukka nga Uganda etambula ne bagitega ebijinjijinji ate mwatu oyinza n'okugijja ku mefuga era bwetuba n'ogyongerayo n'eri emabega era bwetuba n'ogatta emyaka gye yakulemberwa egyo gyonna kutuuka ku nkaaga bwetuba tuvunaana abakonzi bya Uganda ya 6286 ate bano betuwadde credit wano ate tuba tubasanga eri nga bavunaanibwa nga tubasonga mwenno nti naye mwenna taliimu olw'ensonga kati bwe tuba tugeraageranya ate ye tumwambaza midaali omusajja yakafuga emyaka agenda mwana yagamba yatandika okulwana mu 5 ayogera myaka 5 yatandika okuyiga tewali mutawaana information gyembadde nkuwa nti Museveni yategeeza parliament eye10 oba 11 ebbanga lyonna lye babadde mu buyeekera ebintu byonna botenamini bye baakola ebyokulaakulanya eggwanga nguudo mabibiro g'amasannyalaze malwaliro masomero tebalina kye baakolako kabi yali abuulirira bano ennaku zino abookya ebipiira mu nguudo n'okwokya zi petrol station nti mu ntalo zaabwe ebyo tebabikolako ate pulaani nange mbadde ku pulaani zaabwe yazirinnyamu eggere naye pulaani zo byali bimaze okukolebwa byebyo itsoke yakuba ku lutindo ekyo tumujjamu naye pulaani tumujjamu bali bwobadde oyogerako nti ye yamanya nti bino tubyetaaga ne bitakosebwa naye kati ate ab'omulembe guno ate bo bye batandikirako okukola ki okwonoona era nze kyendaba ekiringanga kati ekigenda kinafuwa nga kiyinza otuzza emabega kyekintu ate kyeyatandika nakyo obusosoze n'ebyobufuzi ebyobukyayi ekyo kyendowooza nti bwe tuba nga tukyagenda mu maaso ekyo nakyo kyakuddamu kusalira maki magezi nti bikomyewo bitandisa okukola ki omuntu akwata akaddala n'asiga obukyayi n'atabaako na kimuvunaanibwa omuntu akwata omuzindaalo n'ayogera ebigambo by'obusosoze n'atabaako kikola ki kakati ebyo biyinza ate otuzza emabega n'ebimu kubikoleddwa kubanga kati entegera y'abantu baffe ey'okukwata ebipiira ne bookya koolaasi ate nga bebadde bakaabira koolaasi tebamulina obalaba abekalakasa ne basima ebinnya ne basimba ebitooke ne bakola batya kitegeeza nti baagala enguudo zikole ki ate nezikoleddwa bwe tutandika okuzookya kiba kituzaawa kati okusinziira ku ntegeera ey'omulembe guno kuba nze ndaba embeera eyongera kusajjuka
nina emabega kaawo byembadde ndaba ku TV ng'oli asobola okuyimbirira enjaga ye kubanga ye mwajja fiizi z'abaana wadde nga yombi naye ye mwajja ki kweganga tuliranga abatandika okutuuka ku level ekkiriza ebibi olw'okuba omuntu abifunamu. Let's talk about political freedoms. Ono mulangira yakyewaze kankitandike naawe kankikube political freedoms tuyimiridde tuyaba mu democracy mwina kimwe obadde eddembe ly'ebyobufuzi yakuwakanya n'omukkiriza n'akuwakanya mu ngeri yonna gyalabye naawe n'ogende wakane weebaka n'ogundi oyo ampakanya naye simuyinaako obuzibu ndoza simple ye political freedoms ayagala kuba lukuŋŋaana lukujja mu bukulembeze n'omuleka n'agenda n'alukuba nawe ensonga ze nawe enkeera n'okeerayo noga yabadde abalimba awo tuli tutya kakati awo awoonoonye kubanga oyinza okikola mu mbeera y'okutwala nti emirembe ogikoze eki naye nga kikosa eggwanga. Omuntu kasita bamala omusigamu obulimba n'abutwala ate kifiiriza ki kivuga nti amawanga gamu agataliimu ebyo ate ffe tugasoosowaza nnyo nti go gakola ki gagenda mu maaso. Kati olwalero mutudde mu designinze PDM mutaddemu n'omusimbi muki muyitirivu abantu bagende bakulaakulane kuba mulabye nti kikola ki kyetaagisa okusitula ebyenfuna by'abantu ate okkiriza ate avumirira PDM. Kakati kitegeeza nti abantu bangi nnyo bagenda kutwala PDM oyo ng'ekitagasa olw'abano ababakola ki abajja ku mulamwa kuba kati bw'otunuulira ensi kati tulabe kati waliwo ensi wano nga Rwanda etuliraanye teri muntu akkirizibwa genda mu rediyo ya ggwanga n'awakanya pulogulamu gavumenti gyekoze eki gyereese kuba gavumenti eteekateekera bantu baayo bonna nga bwolaba taata ewaka atudde ne maama bapulaningira abaana baabwe basomye batya balidde batya bakoze batya. Kati omwana ataakaaba nga bamutwala ku ssomero nga yetayagala genda ate gokkiriza ye mbasooka ofuna akatebe mutuulemu okole ye byayagala muteesega omuwadde beetu naye nga gwate kyomuplaningire kyekisinga obuki kyekisinga obulungi. Kati eryo eddembe erisusse ery'okukkiriza abantu okunafuya pulogulamu gavumenti zebeekoze eki ate n'ebyobufuzi byaffe nabyo bigenda byeyongera okukola ki kubanga abakikola bakimanyi bo bamanyi. Kati olwaleero omuntu bwabeera ng'akulembera ekibuga nga Masaka ne gavumenti neereeta essente kuba endowooza yabaddewo kwe mabega eyo yonna zikole Masaka City. Kati ate omukulembeze ye nga tayagala bakole Masaka City kubanga yewa awakanya gavumenti bwe balakola Masaka City nga bwe yina okubeera olwo gavumenti ejja kuba eyogerwako birungi. Kati yateekawo embeera ateekola ki eziyiza so ebyobufuzi byetaaga kati ku mulundi guno nze kyensaba gavumenti yaffe ennungi eri mu buyinza ereme kukkiriza abantu kwonoona ate bikoleddwa ekyo kigimu omuzannyo kubanga baatugatta mu mawanga ne tuba nga tukyalina busosoze muki nga tukyalina busosoze mu madiini era omukulu abadde ayogera mu kusooka olwalina kyamutumye mu intelligence readers ye yabadde akituma oba ye yabadde akituma era nti ebyo byonna biyina bitutuusizza lulinga omusiraamu tasobola kukola mukolo n'ayita ki bishopu agubeeremu oba bishopu n'ayita ki seeko oba imaamu oba mufuti naye katulaba wetuwetuuse nga tugenda muki mu maaso naye kati eno embeera bannabyabufuzi bannaffe gye batandiseewo egenda kutuzza emabega ebbanga erisinga obuki obunene so nze ndowooza nti gavumenti yaffe ennungi ekisalira amagezi ebyo biveewo nebino byokujja mu pulogulaamu oli najja n'avumirira pulogulaamu ennungi eya gavumenti kubanga ne be tuyita abopozitioni twalirowooza nti lwalibadde ludda oluwabula nga lwoluyina enteekateeka ennuŋŋamu okusinga ku ya gavumenti nga waakiri bw'abazze mu pulogulaamu ng'eno alaga bannayuganda nti ffe bwe tukwata obukulembeze kino tusobola kikola bwetuti manyi akaliro ndoza yategedde bano bagenda mu mbuzi ebyayifudisi kati nga kisobola okuyamba omuntu awuliriza okwawula enteekateeka eyaffe abaliko n'ey'abano abakola ki abajja bw'oba weddembe ly'okwonoona ate gwe ekikyo nga bo tebalina ne kye balagawo gwe nga gavumenti
bw'oba olina endowooza gy'olina eri eggwanga nga olina eddembe okugituusa ku bannansi bagitegeere PDM n'ebirala noonakkiriza nti byokola tobikola nga bwe byali badde maybe tebisaanidde kusinga ku ndowooza ye mu political freedoms wali badde omuwa eddembe naye ajjaawo ensonga gwe lwaki olowooza nti si birungi lwaki olowooza nti omuvunvu bikatayogera si muvunvu bisenkugambye lwaki ogambye kyengambe njagalira nabantegeere bulungi mu kifo ky'okujja ng'avuma ajje wano atule ku muzindalo ogumuwe agambe nti temulaba nga bagambye nti buli muntu agenda kufuna kakadde kamukulaakulanye oyo omuntu asookerwako nti ate kati ffe munteekateeka eyaffe ffe tugamba nti omuntu twali muwadde obukadde bubiri ng'oleese enteekateeka si byakuvoola kuvuma kujerega kati omuntu ono awuliriza kubanga biyigiriza n'abantu empisa embi ez'okuvoola abakulembeze nzikiriza ekyafaayo ky'omusajja eyajja mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam eswala ewedde nabbi wali ali mu kusomesa ddiini omyayi n'ayingira n'agenda mu kasonda n'atandika ofuka baali bamwambalidde nabbi mumuleke asooka amaliriza ekyetaago kye owulira freedom kumbe ono kaali katego bweyaga nagamba nti okusinza ku kyokoze ne kyenkoze ng'oli mubaka wa Katonda yennyini kuba mbadde mmanyi mpedde kyera kyekyandeese nkugezese endabe naye ku kyokoze nzikiriza oli mubaka musajja n'asiramuka kati lwaki onzikiza naffe twafiiriddwa munnamwawulire munnaffe owino mu 89 nga Obote amaze okugulawo olutuula lwa paalamenti nga bbiya ne soda okubifuna omala kukola kiti n'ogende wa gavana oba minisita akolera kiti agent n'alyoka abikuwa owino yadda ku kalina ey'okubiri n'abuuka ogwa wansi anywe ku bbiya ekyakabi yagwa ku mmeeza y'Obote kwe yali Obote n'abuuza nti ekiki nanga bia nti kiki bia naga mumuwe chupa bia azinywe amale mu mutwale eruzira balutwa bebamu niye yafudde bambye kibinyo obudde tulina butono bazokiriza katufune ekirowoozo kya Uganda bw'ogyogerako etambudde etya mu byenfuna n'ebyobufuzi ku myaka gino 6 emyaka 6 Uganda alhamdulillah rabbil alamin yeggwanga era kyetuva tutendereza alle ekyengera kyatuwa kubanga Mungu agamba oba ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwabanga Mungu ayagadde abantu nga bega nti twalomba dduwa ffe wake waffe kitaffe yasala embuzi katusaba Mungu atuwe emirembe olwo batwalaganyiza amini balowooza nti okujjawo amini n'abasiraamu kyebayita demokrasi naye Museveni bwe yajja naga nti abantu bonna najja ne programu ze-10 muzimu ku 10 mulimu sectarianism obusosoze era mugano wange baati akyogeddeko obwamawanga n'amadiini ne bwe twogere olwaleero kekibe kibiina ki kyakoppa enkola y'NRM tewali kibiina kikulembeza byamawanga n'amadiini mpozi jjo lwe nawuliddewo mukulembeze omu ng'agezaako ate okubikomyawo ne ŋŋamba nti babu oyo naye alinga Mungu gwe yasindikidde amayembe ebyobufuzi bwe by'eggwanga bikomaawo nga FDC bwe nagambye nti ebibyo byakomyawo munnange ajja kwogera era abantu abamuwagira bajaganya naye nkulayirira mu kunoonya akalulu ebbali wa Buganda kijja kuba kizibu nnyo kubaako watambula ensonga endala gy'obadde obuuza mukulu baadi kansooke njogereko katono oyogedde eddembe ly'obuntu Uganda lyerimu eddembe ly'ebyobufuzi Uganda lyerimu ku ggwanga eririna eddembe ly'ebyobufuzi era eriwo abantu omuwaatu okwogera kyebakola kyebaga wabula abantu abamu lyerisinga n'okusinga si lyerimu abantu abamu baabuwe baagala oba kuteekayo somo oba ttendekero lya bufuzi bo baba bagamba ebyobufuzi balowooza nti ova ku nkya ne buziba ng'oli kwekyo ng'okwesinza Mungu yatugamba tiwa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun titwatonda majini na magege abantu n'amajini okujja ko olwokola ki olwokwesinza nerumu Saidina Umar atuuka muzikiti ng'asanga baswahaba bali ku aya eyo bagamba
bali mu kutendereza Katonda ate bwe bamalaga tebalina nakakulya waka waabwe nakwata kiboko n'abakuba nagati nze sina kyekolera mukadi gwe kuwadde embazi genda osenye okugenda otunde bwegenda okima amazzi okimira abagagga okoleki mulowooza nti emmere neeva mu ggulu gye munaalya bwe muba mwesinza mulinayo era waliwo ayo egamba nti naye ate timwerabira ngaomulagabo gammwe ku duniya bwe muba mwesinza mulinayo okumala okweteekateeka kuba n'okwesinza muzimba emizikiti mulina time ey'okusoma okwesinza Katonda mulina time ey'okulya okwesinza kuli nooga subhanallah tikitegeeza nti olwokuse kakati bannabyabufuzi ba wano bawe masikini bwe bawulira ebyobufuzi n'amaalo gaabwe bawolowooza nti essaawa 24 24/7 ennaku 7 eziri mu wiiki n'essaawa 24 eziri mu wiiki kubeera mu byabufuzi era abo abagaana abantu abalowooleza mu ndowooza z'ebyobufuzi si kuba kulinnyirira ddembe lya buntu kuba kuteeka kintu mu oda tewali muntu gwe tuwa kitiibwa nga Ssaabasajja Kabaka naye Kabaka buli wagenda ebweru bulijjo ng'abantu bagenda nti abaganda mwena mweyiwa entebe olowooza ne bakunze ne batagendayo emirimu gijja kusanyalala babishopu bannabyabufuzi ne Museveni yennyini tuyinza gavumenti buli kiseera muno abeeranga mukuwogana ekyo ekikolwa kyamaalo era yazimizidde ekintu ekyo mulowoleza nti baba balinyiridde eddembe y'obuntu yabadde ali ku siraata ali mustakimba ku kkubo golokofu atabimanyi gwe nga bwoli muwalimu gwe nakuleetedde ekyawuma bwekimanyi tulize kati ate omuntu bagala abantu okutereeza Katonda omuntu nagoba abantu muzikiti yali abateeka mu oda tiwaliwo tayimu y'okusaala waliwo tayimu yaki bayirawe ne Yesu ayinawe yabakubira yabasanga nga babatadde akatali mu yeeka era mukama wange nze siri kwabo mukka noono yennyini owaffe electoral commission nali nekalimu oyo nebona abakulu baganda bayo abavumirira ne sikuvumirira okutufulumiza road map y'akalulu olwaleero twakatambulako emyaka 2 ng'otumbulira road map ya 2026 kwegamba abantu obwongo bwabwe bulowoleze mu byabufuzi ekintu ekyo kiri haramu kyobosanga amawanga agagaggawala agatali staganati g'Amerika omanyi abantu balowooza nti Amerika ne Bungereza bali mu kugaggawala bagaggawala naye baakoma staganati okimanyi ekintu ekyakoma kiyimiridde tekina kitengejja n'olwokuba nti baasangibwa abagagganya abantu tibamanyi nti tebatambula naye amawanga agatambula nga China, Dubai, India ebiseera by'obufuzi tibabikkiriza kumalawo biseera by'abantu tayimu yokkole bayakola biri ebyobufuzi babiwaayo katono mu tayimu yaabyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba tibobogera okusala swala ya duri oba juma mugende musaale gwesomera aya egamba etya tibomumala okusala mukoleki mugende musaasaane mu nsi munoonye omugabo gwammwe mwoyo bali nnyo muganda wange kakati bano ab'amaalo yayo alladhina amanu idha nudiya fi swala bwe mba mukoowoleddwa eri ku nnaku lw'ejjuma lwekyo gwetandika Allah ateguseeko osomye aya mujje eri okujjukira ebikolo mumala edda bwe twabeeranga ne kamulu awo ngaakufuwa naye inshallah nja kukufuwa kubanga osomye aya mungu asaasire nagikamulu kuba ayagala nnyo busebe kakati ekyo ng'akimaze mbadde njala kuluŋŋamya muganda wange kwongerezako ku bya muganda wange oyo nti amaalo tetujja gafuula ddembe bya ddiini twabadde jjo mu Brovard twabadde ne bano abasajja aba programu bagiyita partners for population development bansi yonna kitongole nekinyonyola abaana abavubuka twabayise mu district y'e Kalungu especially abavubuka wabadde muna opposition bangi naye bw'oku bitwabasomesezza abantu bye batusomesezza ye mindset change okukyusa ku ndowooza z'abantu babuwenga balowooza nti okubeera omupakasi n'ogenda ku mulimu n'okusasula emitwalo 5 nti obulamu bwolwo bukola ki naye abantu bayige nti osobola okwekolera ssente kati nekyabaddewo eggulo Museveni kyeyakoze eki programu gye yatandise empya mungu amusaasire President Museveni yateeka industrial hubs 15 mu Uganda naye Kampala yakoze eki yatikiddwa era walabye namungi w'omuntu w'abaana nga badigidaawo akamundowooza kafuniddeyo nebbaka kafuna omulenzi ddala kambadde ebyabakolenga nti mungu akakyakirirawo nako kakati abantu ababadde babulundabulunda babazizaayo ku mulamwa era nze nebaza Katonda PBM we yajjidde
abaana baŋŋambye ti bannaye Mungu atwagala sente zaalwayo naye Katonda kyeyatuwadde okimanyi zijjidde mu biseera by'enkuba katugenda kugula ensigo tugule eddagala ly'okufuuyira omuddo tulime esente zino oba oliawo singa baazituweeri emabega twandizicakkaddemu buki kakati abantu endowooza zaabwe envundu ze zibadde zituleetera kino naye nga nkimaze nga tuzze ku independence muganda wa Kalema yayogedde ku kya Uganda okubeera nti eri disadvantaged mu butuufu Uganda ebyafaayo bikugamba nowhere in Africa where the cash crop production in the hands of Africans other than in Uganda tiwaliwo kulima kwa bintu bitundibwa kuli mu mikono gy'abannansi okujjako mu Uganda ffe twalimanga emwanyi baganda baffe ne bava e Burundi ne bava e Rwanda ne bava e Congo ne Kenya bajaluwo nga bajja okulima ku masamba g'abakadde baffe era nnamba emu ye Soweidi Mayanja rahimahullah Mungu amusaasire bw'oba olinfunako akakisa nja kukulambuza ebyalo byewaffe olaba abasajja balinayo amategula gali ag'ennyumba zino ate ezikomyewo obukomi kuba bali nga obuyimba bwe bayitaga French cat ezaakomawo ziri ezazimbibwa mu myaka gy'ataano zimwamba ebika enzijinga 8 ezifuluma n'eziyingira nga lulinga lubiri baali basajja balimu bamwanyi olya mukama wange kakati Uganda Kenya arasisayina kagamba gwe olemedde ku nzigi naye enzigi zalina ensonga ajoge kubanga basajja berira ku kyebayita sente baali basajja ate oli yali mutaka nga mukulu w'essiga ly'enkuke nga yennamuna Mungu yeebale kuzadde Museveni Mungu ate onzijukiza yeebale kukomyawo bwakabaka kuba kitange yagamba nti okuba Museveni wakomezawo bwakabaka takyalina kibi kyeyakola era omwana wa Soweidi ndowooza bagenda ku DNA atawagira Museveni olwekyo yalaama abeera ku DNA ng'alabika alimu olutali lwasobagira nti oyo tugende ku DNA kubanga liri ddambe ate kabaka atukoze kirungi nnyo okumanya atukoze mukulu baati ayogedde ku bano ab'opposition babadde bavumirira buli puroguramu y'ebyokulaakulana naye aloono nanyiri buyinza enkulaakulana mu byalo kye tubadde tugira operation wealth creation mukole kino mulime mwanyi mukole bye babadde bavumirira Mungu yakyusizza Mmengo gino emyaka 5 era nga gikulemberwa omusajja omuyanja omuya abayanja tuli balangira batuwangula buwanguzi wali Nagalabi kwe kudda wano ku miti ku nyanja ne tugguka ebbaale ebyo byojjawulira entalo z'ebirumbi ewangulanga yali obwakabaka batuwangula ne batukuba ku bwakabaka naye naffe tuli balangira kati ono Mayiga yakomezaawo ennono y'obwakabaka basomesa kuzimba kukulima mwanyi kukola mirimu kati gavumenti ya Uganda yafunye patina ani agikwatirako mu byokola ki bano ab'ebyobufuzi baabuwe ababadde batukotogera ng'abaana babateekamu obutwa twafunye abatutaasaako era kabaka abulayo ekintu eki kukomyawo mpisa banasitula olutalo abaana tojekera mabega eri balinga balaga mugongo ne balaga amakundi ennaku zino basiba ebbere ne lyengera wallahi n'ogati kakati Mungu saba emyaka nga 3 bayinza okubanga batutuluza mu njuba nga batambula bute kakati Ssaabasajja adayo bw'anaakwata layini eyo Uganda ejja kuba emaze okukola ki naye bw'otunulira brief history Kenya Highlands coffee production ya mikono gy'abazungu era Kenya yalina British Industries amakolero gonna bagifula protectorate nga ffe tubawa mu raw materials Kenya nebeera ng'erina amakolero agakaŋŋaŋa nebeera nga yatuli waggulu nnyo Tanzania naye masikini yabona tiyalinga Kenya tiyayambibwa era yaliko mabega naye Uganda okumanya Mungu ajagala ewamu n'ebyo ffe bye batukotogera zino mwanyi n'ebyobugagga byaffe baabuwe bw'ova mu 6 obotatandise okuyomba ne kabaka eggwanga litabangudde 6 amukubye aleese ebyakabira kubanga ffe bagamba nti kabira gani odowa ggwanga kindi muganda wowowa yeye twemumutte kubanga muganda bali mu kulwanyisa Ssaabasajja kabaka 7 constitution yajawaborogeti zagisazizaamu bakuze constitution omukwano gwe binaayisa
kati 7 Haji Idi Amin Dada agamba nti bano abatabangula eggwanga oba tirikyalina oda lwaki seekwatiramu nange nimbeera sajja bakalati neritegula neryekwatiramu naye nga lyali tuufu akati mungu alisaasire obuzibu obwajja kalema aboogeddeko bali tebaali bakugu bukugu wabula emikono gy'ebyenfuna gyali mu mikono gy'abazungu nabayindi era babayitanga bayindi muzungu gwe muddugavu tubalinanga mikono gya business si lwakuba tuwaita obisobola wabula kiri kyali kipange nga bwolaba era abazungu abo bwe basooka okupanga ne batulinyirirako ffe abasiraamu era ffe kyovaolaba nga twagala nnyo Museveni yatujja mu kabuli baddira amasomero gaabwe gavumenti yaabwe ate addidde amasomero agayisiriza mu ddiini St. James College kitovu kako public school yali wano y'abayindi mwe twayitanga naye Museveni bwajja era bwe yali aggulawo university y'Embaala agamba yali omanyi university embereberye mu Uganda etali ya gavumenti oluvannyuma lw'Amakere University yayogera bino wammanga yagamba nti muganda wange Gamal Abdul Nasser yagezaako okuya abasiraamu yumism gye orphans mwali bamulekwa ne muganda wa Gamal Abdul Nasser ow'Emisiri yagezaako bayama naye nga mwavu Amini bwe yajja wano agezeeko bayama naye nga tiyasoma ebintu tabitegeera n'agamba nti omusiraamu munnayuganda nga omuki bwe tuteekawo university nesomesa abantu ne batendeka oba mukatuliki oba si mukatuliki enkulaakulana ejja kuba yaki Museveni n'agamba nti olwaleero nzikiriza university yawa y'Embaale era n'agamba kabaka Fahad owa Saudi Arabia n'amugamba nti bano baganda buti balina ssente n'amugamba nti ati zinkuliki kale wakiriteekawo ennyumba eneebayamba singa onooba mungu akujjuludde obanga obuyambi tebukyava Saudi kwe kukola King Fahd Plaza wali n'agamba poloti n'agibuwa bagenda kino tate yakabaka site council yali eganye n'agamba Museveni okumanya musajja mungu amusaasire era omusiraamu atayagala Museveni tamanyi bunaku bwe yagamba bino wammanga n'agamba ingini y'abasite council bamwagala nga mugamba tisimanya pulaani enfu mwemutuule n'Abambala University mukole pulaani mwe gyemuli aga gyebakola ki era tiwaliwo omuntu alina godown na parking mu Kampala nga kizimbe kya King Fahd Plaza naye ng'ebirala tibirina olw'okuba bye babiwewanga nebikola mangu nekino bakolako resistance Museveni naga mugipulaninge wayitako kakati webale nnyo kati Museveni malizane kano kamala kuyisawo kano Museveni eggwanga lino engeri gye tubadde mu ntalo nga bwezogeddeko up to 79 1986 Museveni awangula Museveni bw'awangula Uganda ebadde n'ekizibu kimu mu Uganda nti oluvannyuma lwa independence ebadde technical at war ebadde gusaba kalema ebadde mu ntalo to the extent nga Museveni bwe yawangula mpuli abagamba amaze emyaka ana ejawa gibaliwo batalaba mipiira yefu abasajja ngono bwe yagamba abamaniyo oje tuyita stopist time tikakati bamukubye endayo ng'omusajja anyiga pesa ku ssaawa ng'eyimirira kakati festuyinza agamba nti development ya Uganda yali etambula twalina lakwena hafu ya Uganda ebadde nokkoni okumala emyaka ADF ng'eri Uganda ebadde mu lutalo ebbanga lyonna Museveni mu masikini yafugidde gibadde emyaka ndowooza nga 8 gyokka oluvannyuma lw'okuba 10 n'agenda egaramba mutabani wa Museveni ono Muhoozi n'amulumba n'amubalula UPDF yali yakulemera Muhoozi mu kiseera ekyo kakali UPDF bwegendayo n'amubalula egaramba n'agenda eyo mu Central Africa oba yafa Allahu yalamu mungu yakolaki Uganda netegerera era President Museveni n'agamba kati sente zonna zigenda kudda ku infrastructure ku nguudo bazimbye enguudo bakoze amakolero bakoze amasomero kati olwaleero olw'obutebenkevu kati batandise skilling Uganda kano ke kasembayo Museveni kye yakoze Uganda olwamaze abantu ne kabaka batandise okulima mukulima ku batandise mu myaka 3 mungu gwanawanga zobe 5 Uganda national growth obugaga ba Uganda bugenda kwongera mu yaki esatu era buli omulwadde amirempekeye awangaleko atandakira yekuume sirimu alabi ku bugagga mu maaso inshallah taala yanzo victoria sisi akazindalo kabo Uganda gwogira bwotya mu ngeri gyetambuddemu okuva mu nkaaga mu ebiri
nze okwefuga kwa Uganda n'olugendo lwayo sisobola kukulabira ku yo yokka wabula okulugeraageranya ne ku banne waayo bonna. Circumstances ezatuusa bali okutufuga ne circumstances ezatuusa okututa n'obukwakkulizo obwajjirako. Kuba kakati bw'olaba ngaffe Sematalo owookubiri bw'abalukawo munnange yawanye Hitler wano, Amerika ne gaffe tetubayamba okujjako nga amatwali mugenda gata. Olwokuba Abangereza n'Abafalansa bonna baali bannafuye ne bagamba yesebu Amerika tujja gata. Era olumala n'abagamba mbayamba okuzzaawo ebyenfuna singa muta amatwale naffe ne tusuubula nago. Abazungu ne bakkiriza yesebu n'aleeta eyo Marshall Plan. So bali tebakyalina kyakukola, bali tebakyasobola tulemera. Ate abamu ku ffe twalina endagaano nabo nga ziraga nti ebiseera byabwe wano bya kiseera. Bye biri bye mwabadde mwana nti ffe wano yali black man's country. Era omusajja yakikola Sahiskate Bill twamusasula muwala waffe era muzzukulu we kati ye Katikkiro wa Tooro. Teyatuviirako awo naffe tetwamuviirako awo. So erinnya lyalina lya Kiganda omuhikiro. Kaakati so ne batuwa mayiro ne tulima mwanyi ne tulima pamba eri e Kenya ng'omuddugavu takkirizibwa kusimba omwanyi pamba. Obuulireeta wano omusese Israel Mayengo ali kubuulira nti lwava kuno ne bayita ettorero okugenda e Kenya balina we baasula e Kisumu ng'embutu zivuga n'abuuza nti lwaki nti omutaka waakuno baamukkiriza okusimbayo ebikolo by'omwanyi 10 omwaka oba gwali 58 mugamba okusimba manti abaddugavu tebalina kusimba birime bya kola sene ogwabwe kulina kupakasa mu masamba g'abazungu. At least ffe tetwalire eveeyo. Kaakati bwe twefuga baganda baffe ndowooza Ghana mu 57 Wankuruma, Sudan 56 n'abalala bwe twefuga bano baatuweesaako kono naye ne basigazaayo ddyo. Ffe abaali mu Bangereza twali kale naye bannaffe abaali mu Bufaransa baasigalira ddala ng'era kumpi matwale gaabwe. Era ono pulezidenti wa Gabon yasooka ku mukolo ogwo gwennyini yagumya omubaka wa Bufaransa nti tewali kikyuse, temufaayo bannaffe, bigenda kusigala nga bwe omuntu gwe bakwasizza bendera n'obuyinza agumya omufuzi w'amatwale nti tewali kigize eki. Era bwendowooza bigenda mu maaso e Gabon sibigiraki si byewuunya n'akatono. Omugenzi Ahmed Sekutule Mungu amusaasire yali wa Guinea nagamba waakiri okubeera abaavu nga tulina eddembe okusinga abaddu mu by'obugagga by'abazungu. Ye wa Guinea ebigaano bigendamu ebyo. Kale ekonomi eno gye twasikira ku Bangereza Obote wano yagikuuma programu ngagana amalwaliro 24 amasomero ago traditional schools byonna era twatubisikidde ku bazungu bye yatandikirako. Amini ndowooza yeyajjamu Obote wayagala obitawanyiza bye yalangirira nga lumu Meeyi ku lunaku lw'abakozi 1970 nga gavumenti egenda okweddiza amakampuni n'amakolero gonna n'ebitundu 60 mu buli 100 ng'ate tewali kusasula. Kakati kiba tekinnaba kubeerawo ne wabaawo enteeseganya nti kale bijja kubeera 5 ku buli 100 abo bamadivani bametta abakasooli Shero kampuni z'amafuta. Kati ate ye Amini bwajja yabibagoberamu ddala bugobezi n'abiddiza yebe yayita abaddugavu bannannyini nsi nga bannange bwe baboogeddeko. Amini kye yakola bw'oba olabye akatabo bakayita 56 tribes aka Bob Asozi nti Uganda, Kenya ne Tanzania baatula ne bagamba tulina okujja abayindi mu byenfuna n'abantu baffe bagire ki ne bagamba abayindi abaagala baganda wale oba bakenya wale oba batanzania wale abayindi ne bagaana nga baagala kweberera Bangereza. Kakati ne baleeta wano omukungu ku
kitebe kya Bungereza ng'omulimu gwe bawa visa bagende Bungereza nga mu mwezi awogu nga kyali kijja kutwala emyaka nga 10 oba mutwalo okugenda nini yali abimanyi kubanga yaliwo ng'omuduumizi w'amagye kati kyeyava agwa eddalu n'abawa emyezi 3 era bw'obola Mwali Munyerere amugamba togoba bayindi bannayuganda ng'alinga mugamba abo abaagaana obutuuze bo bagire eki bagende bagobe naye lwakuba Amini yatabuka era omumyuka mu kakiiko eddembe omuntu yagamba ndipo baali tebamanyi nti mu Uganda eriyo abannayuganda abamyufu oba abakiragala baali bamanyi nti bannayuganda balina kuba baddugavu ki so nabano bannayuganda ne bagenderamu naye oba oliawo ekintu ekyo kyatuza nnyo kyakosa nnyo ebyenfuna nendoza kyali tekyewalika enjagala okusembayo kubanga obudde tewali kyekya information era gye nawadde bannange ebirala byonna babyogedde Mwami Museveni yagamba nti mu ntalo ze baalimu n'Obote mu ntalo ze baalimu n'Amini tebaakotogera ku byanfuna okujjako ekyabeeranga inevitable nti okuba Mpoma satellite nti okuba Owini Falls Dam amasanyalaze gaveeko nti okuba olutindo Katonga Amini yennyini baamugaa nti bwakuba Katonga ne zombi n'olweri ebugomola n'oluli olw'essembabule nti Abatanzania ajja kuba abasazeeko nti we baliyiiza okuteekawo entindo ajja kuba naye aliorganizinze n'agamba Kadafi kiri kitya Kadafi n'agamba ate okuba entindo ate tunoonye sente zine kankuwa amagye tubazzeeyo naye era kale wakiwandige nti yandikikoze ku jjinja kuba awo yali alabira ddala ng'agenda so kijja kuba kibi abaana n'abazzukulu ab'omulembe guno okuyingiza okukotogera eggwanga mu byenfuna nga mwokya ebipiira ku nguudo nga mumanyidde ddala nti koolasi muba mumwonoona nga mugenda ku petrol station nga mugenda ebweru nti musale obuyambi bwe basala ku Uganda Amini bwe bamusalako obuyambi Amini yabulwako sukaali ewewaka bino bye mbadde mbagamba ebyabo olina okugwera emmeeza z'Obote banywe ku bbiya Obote yali ayinza okubulwa bbiya kakati ne bw'oyagala okusalako ku Uganda era tofunamu naye kyenjagala okusembyayo focal person wa PDM abadde andaga wano figures Masaka ali mukulira program nga tetukola bubi abantu tubawadde ssente akakadda de 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 ssente